nyanjula enti eddakiika mmeka nsooke n'omukyala awo mukyala Mugalula wanje Musomba njagala otu just abakatwegattako omukyala atudde mu katebe kye kyamutawanyanga era obuwanguzi bwe bugenda olwaleero ekyasinga okumbonyabonya bwali buwonge obw'emizimu n'emisambwa mwe nali nasibirwa byantawanya nnyo paka Mukama Katonda bwe yasinkana nandokola ku nsozi gye nali ntudde nga mpeereza emisambwa nanzijayo nanfuula omwana. Amina. Friday twakomanga nga mwami Mugalula gwe bakuwa ye Musomba okubanga atereeza ebintu mpaka lwe birikoma nga yabikooye atereezezza mwami Mugalula wanje Musomba ddamu eddakiika emu otubuulire watambula naye n'omala n'omukoowa. Kituufu omukyala we musinkana mu kusooka kyali tekinyigiriza kubanga nalina akasente akagula ebintu byali ayagala ate ekyanyamba nti emizimu n'emisambwa byonna byanneegattako nga bimpa amaloboozi ensozi zetulina okugendako nga bisinga kumbuulira ne muganga kati tugenda wano ekinyanguyira nti kubanga nalaba nga nange ndi connected ku byo tusobola okutambuza olugendo olwo naye mu kutambula ebitundu ebyenjawulo ensozi ez'enjawulo nasawulyanga nnyo buzibu naye nga nalabanga ebintu ebyenjawulo naye namaliriza oluvannyuma lwa bina nga ndaba tebikoma kati waliwo omukolo ogwali guŋŋamba ogwali gutugambiddwa okukolebwa nga ensonga ezo zibeere nga zikomekkerera. Gwali mukolo kimpozi omukolo ogwo gwali gwa kaseegu kubanga emisambwa gyagamba tufune $2 ez'ebyayi then tugende tukole omukolo ogwo mu lusozi mu nsiko kati nze kolo neefuna ekirooto ng'omwana waffe omuto aŋŋamba taata toddamu kugoberera maama gy'alaga ebintu byakola si byebibyo kati awo nange nitandika okumwesalako mu ntambula ze. Omukolo ogw'akaseegu ogwo wali otegedde era nagwo gwalina emitendera nti ngenda kukola bwenti ne bwenti oba just gwokola kyoteekeddwa kukola ng'omwami ng'omwami wabaawo era kyemmanyi ebikolebwa naye ekikulu kya byonna nti muba mulina okugenda mu nsiko kubanga era waliwo okugula ziddole okufuna ziddole ezo okufuna $2 ez'ebyayi enkazi n'ensajja n'ekibbo kati oluvannyuma tugende mu nsiko eyo tukole omukolo ogwo. Ddole y'ebyayi ogitegera ensajja efaanana etya? Amagulu gaayo kugamba ddole enkazi bagisala ekyayi kino kiba kiwanvu ng'esikaati kate n'ensajja abugulu babwawulamu wano wakati wamma twazikolanga bagizingirirako obwayi amagulu ne bukola ebyayi ne bikola amagulu. Yes. Eno omutwe gujja bulungi kati wano wakati ne bagaawulamu. Kakati olwani yali komandi yali eva mu musambwa yali eva mu muzimu yali eva mu kitambo. Yali eva mu kitambo. Munzikirize mikwano gyaffe ensindooza leero etegeeremu abalina ebitambo mu famire gye biggwera ndowooza muwulira kukola mukolo gwa kaseegu awo n'owulira ng'okooye tojja bisobola. Okusinza message gye nali nfunye ng'omwana omuto atanaba kutuuka kwogera ng'ate mu nsi y'omwoyo ayogera agamba maama muveeko akole byakola gwe ebisi bibyo tebikukwatako. Nange nali maze okuggwamu amaanyi era ne mugamba sigenda kukugoberera koolo nensigala n'agenda kati wayita ebbanga si ddene nendaba ekitangaala eky'amaanyi ekyajja mu nju twali ku buliri naye omukyala yali yeebase nendaba ekitangaala nga kyamaanyi nnyo naye nga kibunye enju yonna nempulya omubiri gwange guweewedde naye nga muli munda mpulya nga mpita Yesu nga ninganga asaba nga ninganga ayogera. Kuolwo omukyala ye lwe yagenda mu nsozi yali yakomawo yagenda n'akomawo kati oluvannyuma nendaba ekitangaala eky'amaanyi ekyali kizza awaka mu kisenge nga kijjuzza enju
kati nentandika munzi okuwulira nga nsaba Yesu naye nga mpulira obuweweevu ng'omuntu yeebase mu ppamba ng'omubiri gwonna gugamba nga mpeweera. Kaakati ekiro kiggwa naye mugamba nti ono wabaddewo ekitangaala eky'amaanyi niye wabadde Yesu wabadde Mwoyo Mutukuvu sikitegerera abika abadde Yesu. Kati ekyo ne kiggwa nga n'ebyoto byaffe awaka bikyaliwo. Gwe wasigala okyabikuma wadde tokyagendanga mu nsozi. Nalinga mbikuma naye ngaera nga kugamba ngeri eddoboozi lya Katonda ngeri gye lyali litandise okukka amaanyi gatandika otwesala. Olwo walina byoto kinga ggwe nga byovunaanyizibwako ewaka byewalinga okuma? Nze byonna omukyala ebyoto byali yakola nalinga mbikuma naye okuggyako ekyandawula ekyo saakigendangako omukyala yakyekumiranga. Olwo wakumanga kyani na kyani? Nakumanga ekyabbamu eyana naye nkuma ekyaddungu n'ekyagombolola n'ekyagombolola nabikumanga ebyo. Mwali mutandise mwali mutuzi ne ku ddaala erikuma ekyota ky'eggombolola? Kyawo kyagattanga emisambwa n'emizimu munda mu kiggwa. Kati waliwo nekyawalumbe naye kati ebiseera bye twali tumuyitanga Kabaka Bulamu nga nakyo kirina sayidi waakyo nga twayawulawo koga ne tukola ka fensi nga ngoga nti awo wa mukulu. Ebyo nabyoto omusajja alina bikuma? Nabikumangamu. Musajja wattu okyakola olwo oba tokyakola oli mu byoto byokka? Kwegamba ebyoto twabikuma naye nga ssente eri zijja kubanga nalinangawo omuto wange yabeerangayo ku bizinensi ng'ate nali sikola nti ebintu bye nali ntunda tebyali komoni. Ebintu bye nali ntunda byali byetaagibwa abantu bangi ate nga biriko akasente kuganga naye mba ntunze piisi 5 amagoba agavaako gasobola okutuliisa omwezi naye nga ekyesente kyali kizibu kubanga zo sente zo zaabangawo. Mu kiseera ky'okutambula okwo sente zajjanga kati awo tumaliriza okubanga ebintu ebyo byonna tubikola ekiseera kyatuuka nga eddoboozi lya Katonda lyongera okujja gye tuli. Ekiteeza lyasookera wuwo tirinajja wa mukyala. Kati ndaba ekitangaala ekyo kyajja emirundi 2 kati olunaku lumu nendagibwa nga tugenze n'omukyala ku kituuti ne mugamba nno kyaka Katonda yaga tugende mu kkanisa nga ndaba tuli waliwo omusumba ali waggulu ku kituuti naye nga tuli awo kati ne mugamba waliwo batuyita okugenda okusaba tuve mu bino naye nga tetumanyi bwe tutandikira kati era twamaliza tugenze mu bakristaayo. Mwaka kyogo twali mu 2018. Baneesooka okubira Yesu engalo ku luno ye Katonda ayita mu mwami emisambwa gy'ayita mu mukyala omutwala mu lubaale ate ku luno obulokozi biyita mu mwami Katonda amuyita. Munzikirize sayidi eyo nsooke ngikomyeko awo katono ate nzireyo ewa maama muwanguzi waffe wanje Musomba. Nange njagala kulaba ng'otuuka ku nzikiriziganya eno kubanga gwe yali nannyini kintu. Okkiriza otya taata ebigambo byagamba nti nabyo bituufu? Simanya alaba ekitangaala alaba pamba eno sayidi eno we yakulekera gwe kyawe kiwali otambuza kubanga abo ekitamba aganye okukimaliriza. Twabinyumyangako naye nembirekawo nga bwe nsigala ngenda ku nsozi zange. Era katutandikirawo mu ddakiika si nnyingi then ate olugendo lwa deliverance tulirabeera ffenna kubanga nze nasigalanga ng'olusozi lwa Nambiru nkowoola okutuulako nsigukululeko omusigire eyaliko. Bwagaano n'okukola omukolo gwa Kaseegu wamuloopayo nti bajjajja ono ekintu kye mwatugambye akiganye? Siina kye nayogera naye naliko komandi ez'okutuula ku lusozi kati nga buli lunaku bampita nzireyo kuba nali maze okujjuzibwa amaanyi nga ntuula butuuzi awo omusambwa gwo ne gukola ebyago. Gali ag'obutonzi? Ag'obutonzi. Twali tukomye nti wali otandise okugenda ku leve ey'omuki? Ey'obutonzi. Obutonzi. Olwo bw'otuuka ku leve eno ey'obutonzi emizimu giba tegikyakusobola? Kati awo misambwa gyali gimaze okunyambala kubanga gwali gumaze okuntikkira ne gunyambaza n'engoye mu buliwo ne bazimpa
ne bampa amagomasi ge bamaze okujja ku jjinja eryo sooka otuwe process anti kati gwe byogera nga alowooza naffe tubimanyi nnyo olira mwami mugalula bamutikkira dde sooka otubuulira awo mwami mugalula ye asigadde ate gogo ovoya mutukuvu mwami mugalula agambye omukolo yaguwulira bantu gwandagira ngende bantuuze ku ntebe yaagwo gwera walootanga kirooto neŋŋamba omwami yaliwo naye waaliwo olutalo lungi nnyo kubanga yali yewaŋŋamiza nga tayagala kuvaako era kubeerako omukazi oba musajja kwaliko omusajja nga bamuyita taata nga yagamba yakola ku musambwa nga yatuulawo gwe bakugamba nga wonoga nti ogenze mu mbuga naye omukulu mu mbuga gwe mulina okulaba kati nga yabeerawo ate nga nze ebiseera ebyo guŋŋamba gwe olina otutuula wano era nga n'abazzukulu baŋŋamba nti tubadde nga tukuloota maama yatugamba gwe olina otutuula wano gwe ogenda otusumulula olwo abazzukulu bali wabeera n'abajja mu kiggwa abajja okuma ebyoto okukiika ennaku zaabwe ze babawadde abafumba ebijjulo kuba natuuka kusanga nze sikyalina na mulimu gwenkola nga buli kimu bakinsanze awo nga bansinza kugamba nga banteekamu ekitiibwa kyamaanyi kati nga mbeera bubeezi awo olw'okuba nti omusamba guli gwali gumaze okuba nga gumaze okuyingira munda mu nze nga bandabanga ndooza gwo bansinza businza nabo batandika okuloota nti yeggwe alina okutuulawo ng'era buli omu agamba yeggwe ffe twakuloota nadde abamu nga baga twakuloose twafunye obubaka yeggwe ddala maama Nambi gwe yakoze eki gwe yasazeewo otuule wano kuba mwalimu oluzzi omwo nga luleeta amazzi nga baganywako bawonyezebwa endwadde ezibaluma naye oluzzi olwo nga kigambibwa nti baali baalusobya lwe luzzi taata ono lwe baamutumako amazzi olwo lulala luli bbali kati luli munda mu lusozi munda eyo ogamanga mu lwazi munda eyo ng'omaze okuyingira eringa nnyumba naye nga muti kati bw'oyingira munda omwo waliwo empuku awo mw'oyingira amazzi ago mwe gaava nga kati omusambwa nga ne gukka olunaku lumu ne gugamba nti nze nsabe essaala ensulo eyo yeesumulule kitegeeza yali atuddemu omusajja yali yabisobya nga akolerayo azontowalirayo n'abakyala pulira kati munange mu mbeera eyo nalagibwanga almost buli lunaku kati genda otuule mu kifo kino okuma ekyoto bwekiti kati gwe ng'otuulawo butuuzi oluusi ne bakugamba leero genda nga tolina kyolidde obeere mu maanyi ag'okusiiba omusambwa guli gusobole okukola ebyagwo ne bwe boogera emisambwa mubate mu giti olulimi olwo nga lutiika kati ffe twali kubanga lwe olusozi lwa musambwa bwoba olina okuba nga wabimanyiira nga nabisabanga obuvumu kubanga byanjawulanga oluusi ne bigamba kati situka ekiro n'osituka mu kiro eyo matumbi budde n'ogenda eyo wanga okugamba mu kafo kakusika oba kasaka oba kakinga ogenzeyo ki kusinza ng'ova mu kitanda kyo ti mu kitanda ku lusozi tugeze oyinza okuba weebase mu bukiro oba bwakawumpuli nobagamba kati ng'oyinza osulanga ekiro olusozi lwononono otambula lutambule kuba tukomewo mikwano gyaffe naye oba okyali muntu tukomewo abalungi tubwaba Katonda yasumulula famire eno n'agijjamu emisambwa ate gwe ow'emizimu obuzimu katukomewo tovaawo omwami Mugalula atunula ne yeewuunya ensi munnange etambula muwanguzi waffe wanje Musomba eno taata afuna amaloboozi agamuyita Yesu amuyita ate naawe eno bongera okutikkira weewaawo tweyongera awo then tulabe kati mu kaseera ako natandika okulagirwa waliwo omukolo gwe bantuma okukola nga nze ogwanzijjusa amaanyi kugamba yalinga task nenjikola bandagira okutambula ekiro nga ndi bwereere nga bwe nazaalibwa nga neetooloola olusozi olwo naye ekintu ekyo oba tolina kulabibwako muntu yenna kiro ng'oli bwereere yes kati nasooka nenkikola nembako bensinkana nembeekweka
naye nenzirawo nekitwalamu akabanga nenziramu nenfuluma olusozi olwo nga ndi bwereere bwe namaliriza ne bantwala awo. Olwo era kijjanga kirooto nga bagamba leero twagala weeyambula engoye. Bakulungamya eddoboozi libali kugamba oba oyogerezeganya nabyo oba owulira eddoboozi nga weebase obanga yeebase naye ng'owulira commands ze bakola ki ze bakuwa. Kati neebuuzako ku mwami oyo yali atuddewo n'angamba yes ekyo kiba kyama bangi bakikola naye era olukikola baba bamaze okukola ki okuwangula. Ebyo bumu ku byama ebibeerayo bangi babikola olwoba ogenda kuteebwa bakuyita kuteebwa bo bebagamba. Yes, kati nange nali njayana okuba nga nteebwa. Kati tasika eyo nasobola ogikola era bwe nagikola nenywesebwa amazzi gaalina akazizzi we gaali gava ne bateekamu obutiko bombonoreza nenywa ebintu ebyo ku makya nnyonyonyo nemala nempitamu nenzira ewa mwami Mugalula olwo ntutte buyinza. Ani abikuwa ebyo obutiko? Olwedde oba obirina mu kibyanga byasetingiddwa dda kasita okola tasika eyo n'otalayo oba weeteesetese dda n'ebintu byo nga wabikoze era nabyo babigamba bakulungamya bw'omala okwetoola olusozi nno ng'oli bwere naye tewalina akulaba ku maaso tewabaawo omuntu n'omu akola ki akulaba. Lusozi luba lunene nnyo. Lusozi luli lunene Musumba olwannambi ye Musumba era bangi bakikola ne balemwa. Kyovola ali nagamba nti nazuukusibwa nga waliwo ali mu kikola ne mmulaba ne kimulema. Oba okigudde naye olw'okuba nti mutima nga guba mugumu nnyo baana bange tuba twekyawa tutambula n'abantu naye nga nsolo. Olaba muntu mu nsi muno n'omusinka naye nga takyali muntu. Era ekyo kyanjigiriza n'empisa nentandika olaba abantu abajoogereza abantu neŋŋamba abantu balaba abantu naye ekituufu abantu abasinga be tulaba si bantu ebibalimu titubisobola. Osobola omuvuma osobola omukuba naye nga kyokubye tokikoze eki nga tokitegedde. Kati awo Musumba bwe nakomawo mwami Mugalula ogwo omukolo gwe wagumugamba nti kakati saakimugamba kubanga kyama teyali kyama nali sobola kimugamba. Kakati nenkomawo ewaka era nemala ne lumpita nenzirayo. Kati naye nga nina okulwana ennyo okutuula ku ntebe eyo eya Nnambi n'eya Kintu bantikkire nnyambala amaanyi era ne gwali gwampa ebigambo bye nalina okwogera nga ntuddewo naye waaliwo olutalo nga tebasobola kunzikiriza kuba eyaliwo yali akitegedde nti nze nina okutuula mu ntebe eyo. Awo si wabeera olutalo olubeera mu busamize ono tayagala ate mmandwa ate nazeetaaga. Mwami Mugalula engeri gye yali alinamu kasente yali atuse n'okuŋŋamba oba tugende tusabe bannannyini ekifo kino kidde mu mikono gyaffe tukipangise mukigule tubabe nga ffe tusolooza kugamba otuulirewo ddala nga kiri era mu mikono gyaffe. Naye kale ne tufuna chance nti tulina omwami gwe twalaba ku ludda luli olw'ettanda najja nanterawo akabega ne bantuuza. Kati bwe natuula mu ntebe eyo n'empita Obwakabaka obwo obwa Kintu bukke n'obwa Nnambi kugamba amaanyi ago gakke gannyingire. Watandika ensi eno sibe kibeereeta edda baatusomesanga Nnambi simanya n'ava eri Kayiikuuzi n'asima ekinnyando yagwira ttanda awo. Nalabako ku musamba gwa Kayiikuuzi wakati mu lugendo lw'obusamizi obwo bwe twatambula naye kiri ekintu tokyegomba kiraba Kayiikuuzi. Era nagamba bano abaana abawala bafumbirwa abasajja omusajja n'ayingiramu kino ekintu nga yakututte ewuwe ekyakayiikuuzi afuukuka n'abanga ensolo n'akwa engalo zino nga zisobola otakula ettaka. Yatakulanga amafumu ne bamukuba emiggo nga tawulira nga Kayiikuuzi amukutte ng'amuyingiddemu. Walaba ebintu sigwe wali ayagala komedi alaba emiggo komedi yafuuka komedi katumalirize maama. Kati awo ne mwami Mugalula ye yansanyusa busanyusa alibiriramu ng'asaaga naye yakoma kati nga akakkanya. Kati awo ne bantikkira ne bampa engoye ezaava ku jjinji eryo ne balisikako jjukira batume omusambo guloosa abantu nti gwagala okugwambaza ne batwala amagomasi kisinzira kala
gye gukulaze kati nze ne banfunirako gomasi enjeru tukutuku nenfuna emyufu zaali 2 n'olweru kati ne bazimbika we batikoga ne banzigumiza awo ne bantuuzaako obuyinza ku lulimi lwange olwo ani walwero waliwo akutuuza oba musamba gyokka gye giba gikukikola abaawo omuntu naye era biri bibaawo nga tosobola kubiraba naye nga birina gwe bikozesa yes kati ono yali mu lubiri tiyategeera nti bakutuuzizza yakitegeera oli we nayita omwami oli ow'oku ludda luli olwa Walumbe yajja najja wano ewa Nambi nampisaawo kubanga yali amanyi nemuga nti kino kyekinkutte singa nkola kino ngenda kuteebwa nga naye nga nange mpulira nko ekintu kyansumbuwanya ekyo kituukako kakati awo ne banyambaza obuyinza ku lulimi lwange ne baŋŋamba kugenda kusabira abantu kyonoosaba kinaabeeranga ekyo boonoosabira nga bajja kuwonyezebwa nga bwe bakugamba yes naye nga baŋŋamba nti kati nga bannambikira nti singa ate abantu bakubuuza nti ebintu bino wabiteekawa gwe ngaawo osirika bintu ki ebyo ebyalubaale ebyo ebintu bino mbugo nindi biki kubanga ekiseera kyatuuka ne bandagira ebintu ebyo okubiwummuza ebyobuzaale bye nali nnina ebintu ebyo nembikwata nga nembitwala ku lusozi erwa Nambi ne babiwangulula ebyobuzaale eyo lubaale w'ekika n'ekitambo mwe nakitwalira kye nali nawanga nennyingira nembyanjulayo mu mbuga byanjula otya olwo nabitwalira kamotoka mpulira nembitwalayo ne biyingira mu mbuga ne mbagamba nti bino bandagidde okujja okukola ki okubiwumuza ne baŋŋamba ovuddeyo kati mu buzaale ojjuziddwa oli mu butonzi gemaanyi g'olina oba okozesa kigambo ku leve eyo kibe ne kibeera ekyo kati ebintu ebyo nembitwalayo ne babiwangula ne babako we bandaga okubissa waliwo akasukusuku ne tubiteekaawo naye bwe nali nvaayo mba neebase mu mmotoka nga ntuuse Nakanyeenya olwo bw'obitwalayo abafamire baba nabo bawona abafamire ebintu ebyo kubanga gwoba wabikoleredde lubaale wa famire lubaale yesi yali wa famire naye ate nze namwiteerangamu ssente kati olwo famire beeviiriddemu awo famire yasigalawo nze nakwata byange bye nagira nembitwalayo bye nalina akalumu kalamba mpulira kakati munnange bwe natwalayo ebintu ebyo mba ntuuka nfuna otulo twajja mangu nnyo nendyoka ndaba nga nfuluma mu lusozi olwo lwennyini nendyoka ndaba abantu abatudde nga bakuma ebyoto banywa emmindi bali mu kusinza lubaale nze nga ndufulumamu nga ngamba nga kibi okubanga oli mu kibi naye nga tokimanyi nti oli mu kibi kati ekintu kyo kyankwatako nnyo ku mutima gwange kuba ate awo we neerabiddemu nti Katonda yali amaze okukka n'aŋŋamba mu process eyo nti njije muweereze n'ampa chance n'aŋŋamba nti obadde agent wa Stan mwana nga otumala gayitawo buyisi ekyo kyankizo naawe okuwulira ku Katonda ngaayo gwawulidde emizimu n'emisambu emyaka n'emyaka omanyi teri kintu kya muwendo mwami Mugalula nga kwogera na Katonda yatonda eggulu n'ensi oba ontegeera ekintu ekyo mwana nga otumala gayitawo buyisi ekyo wali wakiwulidde ddi ng'ova ku lusozi okomyewo wa mwami Mugalula nagenda nga ku lusozi awo mwami Mugalula we yayawukanira nange mu kutambula Mukama yatandika okwogera naye nga n'emisambwa gyogera obyawula otya nti ono Katonda gino misambwa eddoboozi eryasooka okuŋŋamba lyaŋŋamba oli agent wa Stan eddoboozi naye mpawamuka mu kirooto eyateera nali mu kukiika nga neebase wansi naye mugamba bangambye ndi agent wa Stan kyannuma nnyo ku mutima gwange kubanga nali mmanyi nti ntambulira mu buwufu obwo nti bwe buntuusa ku mutonzi Katonda omuyinza wa byonna
nze nga manyi nti bwe tulisinza emizimu egyo kuba nti bali abantu baali baafa bangwa mangu okwogera ne Katonda bye tusaba ne babituusayo n'abiteeka mu nkola bambi era kye nali mmanyi nga nga nkola n'okwagala kwange kwonna mu butamanya obwo nga gwomanyi ono ye Katonda omutuufu nga era abazungu baatuleetera yes be baatutawaanya era nze nga manyi nti no walumbe ye Yesu ate bwe nagenda ne Wannambi nga tusinza ku mwaliriro ogwo neŋŋamba banange ndi mu kituufu kyennyini bwatuuka Wannambi mpazi mu kaseera ako osangayo Bayibuli ne Quran era we biri babisoma ne babikola bwe bati nga bw'okoze ekitabo kyo ne kituula ku jjinja wano erya Nnambi wano erya Kiwanuka erya Kintu kati osobola n'okukwata Bayibuli eyo n'osaba byokola ki byoyagala kati nga musumba kizibu nnyo okukitegeera nti oli mu sitaani kubanga emitendera giri gyonna oba ogiyiseemu egyalubaala emizimu kati ng'ate n'omusinza Katonda ku ddaala eri sitaani nga mumusinza ku ddaala eri Katonda nga mumufudde ki nga yes omutonzi w'ebutonzi kubanga era Mukama yakimbikulira n'aŋŋamba nti eyo ye landing site of all evil ever nga nfuluma olusozi olwo nenkitegeera nti yentabiro y'ekibi awo ku lusozi olwo nemmanya nti awo wekyakkira oba wekikolera kyawo nenkitegeera nti sitaani yeewaŋŋamya ku ddaala ly'obwa Katonda kubanga mu ntandikwa yali yagala okwegeraageranya ne Katonda kati nammwe abatuusa ku level eri kulowoozesa nti gwe tusinza ye Katonda era wavaawo bano basheeka bakuba ebitabo abo babatendeka ne basaala ne basiiba ng'abasiraamu we basiiba naffe eno ne tusaba mu Bakatuliki n'Abakristaayo nga bwe tusiiba nga bwe musaba awe wava entabiro bano abantu betugamba nti no nagenzeyo nensanga Bayibuli enuga kati yalaguza Bayibuli kweganga olaba tekirina buzito era bwe kibeera kubanga oba owulira mu matu nga bakulungamya ebizibu ebiri ku muntu oyo oba osobola obbimanya n'omuntu oyo aba tannaba kujja nga wamulabye edda n'ebimuliko ng'obimanyi kiba kikwanguyira oba tokuba nsimbi teweetaaga nsimbi jjukira oli ku mwaliriro gwa mutonzi mu sitaani tolina kuteekawo byawongo birikola ki babinzigyeko era tumanyi okugenda abantu abagenda mu bannabbi b'obulimba bababuuza ebyekika mu bulina oba olinayo okubyobadde okola ne babibajja era baali bampa amaanyi okubyokya olw'ekitambo kiri kye nali nawanga mpola ensi etegeere ensi emanye manyi waliwo olunyiriri lugamba ekyamateeka 13 lugamba nti bwe wanaabangawo wakati mu ggwe nnabbi oba omuloosi w'ebirooto n'akuwa akabonero oba ekyamagero akabonero ako oba ekyamagero ekyo ne kituukirira kye yakugambako bw'ayogera nti tugoberere bakatonda abalala bootaamanyanga era tubaweerezenga towuliranga bigambo bya nnabbi oyo oba omuloosi w'ebirooto oyo kubanga Mukama Katonda wammwe ng'abakema okumanya nga mwagala Mukama Katonda wammwe n'omutima gwammwe gwonna n'emmeeme yammwe yonna owulira ekigambo ekyo kitegeeza asobola okubeera nnabbi oba omuloosi w'ebirooto naye ng'ali ku ddaala ly'obutonzi n'akulagula kati awo njagala process eyo togiyita mu buyisi ginnambululire bakuwa amaanyi agategeera ebizibu bakuwa amaanyi n'otegeera omuntu agenda okujja gy'oli ekyamazima nga wamubikkuliddwako nga wamutegedde n'olyoka omulagula n'omugamba nti nkulabako kino na kino na kino kyekikubonyaabonya kiraka ewava n'abacwezi abo era bebacwezi bannabbi ab'obulimba awo bannabbi b'obulimba bonna bebacwezi bali benakugambako emabega nga balaba kubuulira buli kintu kyonna ekikwatako abaakumanyi n'amaaso bagavuga kati sale naliko nga n'amaaso gange gasobola okukulaba
ng'amaaso galaba gati bwe nzibiriza bwe nti nsobola okuvugibwa mu maaso ne mmanyi ekiba kikuliko n'okyogera nenkyogera nenkugamba oba wakati mu kusaba naawe nga nsobola okugamba nti kino nakino nakino kyenkoze eki olwo osaba biki nalinga era sibitegeera nnyo naye tebyabulanga kubanga natuuka ekiseera nga mbaganze simanyi kusaba nga bakuwa n'ebyawandiikibwa mwera ng'okozesa kitabo bayibuli ng'oloota ekyawandiikibwa n'okisoma n'ennyimba zennyini ez'ebwa katonda nze nga sizimanyi era nga emizimu zigireeta emisambwa n'otandika okukola ki okuyimba nali neebuuza lwaki abantu batuuka mu busamize ne bageraageranya katonda n'owulira nga ennyimba zaffe ze tuyimba eno nga bo bazirambikamu emizimu webabeerako ogwo omutendero ogw'omutonzi tweyongereyo bakulambika yogenda okukola omutendera gw'otuuseeko era ne baŋŋamba kati twagala kukola kujjanjaba naye tugenda kukikolera mu kkanisa twagala ne batubaako sayidi emu ewaka we bagamba muzimbaawo muteekewo ne muteekawo bibaati fe tujja kuleeta abalwadde temujja kumanya gye tunaabajja obasabire omutendera gwa kkanisa kati bakyogera nti kati kkanisa bakyogera kyoto kanisa banga nka tugenda kuzimba kanisa naye tugenda kusabira abantu era omwami wange nenkimugamba olwo nga bamaze okutikkira bamaze okuntikkira maze okuwambazibwa engoye enzirina naye ng'emmindi baazinzijako nagano mafumu biki embugo byonna bimaze okuwummuzibwa obusabo bwonna bwe mwali mutadde waka bwonna mwabukoonawo esabo yali nnyumba emu ku nnyumba zaffe manju room nga mwe nateeka ebintu ebyo naye wano mu kubitwala jjukira bampa order nti bikole ki bijjeewo kati awe wesangira abantu naganda ali musamize naye nalokoka nakyuka kati naye nga obuufu bwe tebutegereka engeri ki gye yakyukamu okudda eri katonda ng'ebyobusamize yabitwala mu nsozi ne biwummuzibwa n'olaba nga omuntu agamba naye nga bw'omuga walokoka otya ebintu wabiteekawa afuna kyateekawo ki kubanga nange jayija nga toyogeranga era nga janga nti toyogeranga kwono wettanda walumbe tomunyegako ate era tolina kuvumirira mizimu misambu egyo bakuwa amateeka yes nga bannambikira mu nsi ey'omwoyo kyenina otambulirako mwana wange tunnyonnyole ebintu wakati amateeka g'obutonzi luli baali bakuwa amateeka ga lubaale nga tolyaki tolya byannyanja tolya nkoko tolya mbizzi togendako mu mabaala kunywa ku mwenge egali amateeka ago mugayita batera gaba amateeka gabaki bajjajja bakugambye okubagondera gaba amateeka gaabwe tebabyagala bw'omenyako ekimu kibooko tewalyanga byennyanja nali sibirya kabe mukene sirya mbizzi kiki ekirala enkoko nenkoko nga togirya natuuka ekiseera n'amagi nga sibirya ng'era wembirya nyinza okuyuguma ng'alimu musisi nga njuguma naawe oba ondaba amateeka ge bakuwa kati otuuse ku ddaala ly'obutonzi natuuka ekiseera nengabula we nagabula mukasa w'ennyanja nanziza ku byennyanja ebbanja nendisasula nanta kuba kugabula mizimu egyo awo nali ku byennyanja awo kuba nali sinnamugabula kijjulo kyonna naawe nagenda ettana nangamba tufumba ebyennyanja nembifumba nanta mu kulya ebyennyanja naye era omutima gwabiryanga gukola ki gwesittalamu katusooke wano ku ddala ensi weebulidde kuba kyemmanyi wano 11 okwoyogerera abantu kyebava batya okgenda mu makanisa abantu batidde okgenda mu byoto oyinza okgenda n'otomera ekintu naye nga gwolowooza kituufu naye nga si kituufu ate omuntu gw'osanze ng'alina bayibuli omuntu gw'osanze ng'alina kulaani gw'osanze ng'ayogera ku yesu amazima bw'oba tobikkuliddwa nnyo nti onaali ono abantu aba atomedde tubuulira amateeka ge baakuwa biki byobadde tulina kwogerako ku ddaala ly'omutonzi nga siina kubuulira muntu ngeri ki bino bye nalina ebiraga nti mbadde musamize gye nabiteeka gyewateeka lubaale gyewateeka emigugu egyo gye nali nnina naye nga nina kubalaga kimu nti nze
nakyuka nga bw'olina kyogera nakyuka nalokoka kati nga bwe bakubuuza olina osala amagezi gonna agabuzaabuza ekintu ekyo n'otabagamba nti ate ebintu wabizzaayo eri ku lusozi gye byawummulira. olwo wali olootanga buloosi obeera ye musumba nalinga ndoota kiroote nga mesagi zikka. kati nga nina okufuba okulaba nga nkola ki nga nkyusa ekintu ekyo sikikulaga nti ebintu bino nti nkyabirimu naye nga nina okulaga nti nakyusibwa naye ate nga sikulaga ngeri ki gye nakyusibwamu kubanga waliwo kyetuteekako nnyo essira ebiseera ebisinga tubuuza ani yakwatuza obulokozi. Waaw. ng'osanga ekkanisa ani yakwatuza obulokozi musumba kye yakusumbako. naye ogenda okwesanga omuntu aganza obubaka bwakka nti ntandike ekkanisa bwekiri bwe bato bwe bayogera obubaka bwakka ntandike ki tandika obuweereza katonda yansisinkana mu nnyumba ewange naŋŋamba ntandike naye n'obuuza ono ataali n'amulera nga bwe mulaba mu lubaale abatende bebakola batya baba ne taata naffe eno mu katonda wateekeddwa okubeerawo pasita jjejja olwaleero bwenkola emirimu eminene nina abandeze ngamba musumba Tomu yandera kati abantu abo twagala kubuuza taata wo yaani nga gogamba nti nze obubaka bwakola butya mwoyo yanzikako yanfukako amafuta kubanga nekyosabira omuntu aba amala okukira bakifuna ye anaafuna ddi obudde obukubuuza nti katonda oba yani yakulera aba talina kubanga abantu abasinga baagala byamagero baagala byamangu kubanga bagamba basabire kyonoosaba nga kibeere ng'ekyo kyoba osabidde omuntu. abantu abo tujja kwongerako okulaba bafuna obuzibu inikesi nga bazze nga tebategedde balinako obuzibu bafuna nga bazzeeyo mu famirizi zaabwe oba mu bintu byabwe sitaani abakolako effujjo ng'amaze okubawa. munzikiriza emikwano gyaffe abalungi ndowooza bannange okutambula kulaba okudda kubeera kukola ki naye bayibuli egamba twamuwangula n'ekigambo ky'obujulizi n'omusaayi gw'omwana gw'endiga netutayagala bulamu bwaffe okutuusa okufa twamuwangula na bujulizi. olwaleero ebigambo ebyensi yonna ebiwulira era nzikiriza nti waliwo omukisa omunene ogw'amaanyi katonda gwayagala eri abantu bonna okutereera. munzikirize awo we tuli wakulu nnyo naddala ggwe abadde agamba atya bannange nze abamu bwe tulokoka tugwa mu bantu bwe bati obulokole n'obukyawa n'otabuddiramu ddala ne bakola ebintu bingi kati n'owulira ng'olinga eyasinkana Yesu naye nga wasisinkana ki wasinkana bachwezi wasinkana misambwa kwa misambwa kinjima misambwa kinyi muwanguzi oli mu kutuzibula maaso mpulira kati mu mbeera eyo oba tolina kubuulira bantu ebintu ebyo gye wabiwummuza osigala obasabira ate byobasabira babikwatako ne babiraba kati nabo okujjako olindooza nga kuteseka amaanyi obanga aliko katonda omulamu n'amubikkulira nti omuntu oyo ddala ddala si mutuufu wasobola okibuuka kubanga amazima kiba kizibu kiba kizibu omuntu okitegeera omuntu akozesa bayibuli n'asabira omwo owulira ayita katonda oba tosobola kukitegeera ate akusabidde ekyoyagala n'okifuna ate okifuna kireza baba bakozesa gali amaanyi ge babambaliza ku nsozi ge bakujjuza kati gwobeerawo nga muntu naye nga munda mu ggwe mulimu omwoyo omulala kwaliaga bannange yandagudde nambulira n'ebindiko nno neho bannange oli alaba aliko mwoyo maama naye nga bambi gwe ebiseera ebisinga waloose biroote bakubulaze bulazi bakubuulidde mu matu naye nga gwe tojja mubulira kyamakyo ate nange ebirebe we nali nkirimu nga sinnakitegeera nti ddala ddala ndi agenti nga nze ndowooza kyenayagaliza embazzi kibuyaga yakola ki yasuula ddala olabira ddala nti oli ku mutendera gwa mukama kati awo mukama we yansisinkanira nga ngenda kuzimba ekkanisa
olwo baali bakutadde ng'ogenda gizimba wammwe w'omwami era nga n'omwami akkiriza takiganye ogizimbe ngizimbe kaakati awo mukama we yakka n'ayogera nange awo ng'omaze okufuna nga olugoye balukuwadde maze okujjuzibwa ntikkiddwa amaanyi ngafunye maze okugafuna amaanyi ago maze okulambikirwa ekyokukola nkitegedde kati awo mukama n'atandika okwogera n'amaanyi ne nsobola okuba nga nvaayo yampa ebirooto n'aŋŋamba jangu ompeereze lindako olwo baali bakugambye ozimbe ekkanisa ye musumba era nali ngenda kugizimba otandike nga buli kintu kyonna kiwedde buli kimu kiwedde maze okujjuzibwa Justin mbulako bubuuzi kuteeka wali kifu kyaki ntandika okukola ekyo ekintumiddwa wali towulira nko ku njiri y'abalokole ebbanga eryo lyonna lye watambula Yesu alokolera awonya abalokole nabawuliranga kubanga newaffe we banzaala mabega wa kifo kino naye nga amazima nawambibwa emmeme sisobola kubiwuliriza era nga mbasekerera nga mbagamba kimu mwagaana okusamira lubaala abaluma mbu mugenda wa Pastor Tom mugende musamire mufune emirembe nange nsamira kati nga sisobola kukitegeera kubanga emmeme yange yali yawaanyisibwa mukama yakimbikkulira nga najjibwawo ye musumba kakati mukama n'ayogera nange bwe yaŋŋamba ekintu ekyo nti oli agenti wa sitaani kyannuma era naŋŋamba jangu nkulage bulijjo ky'obadde osinza amazima n'antwala mu nkuyanja y'abantu waliwo mu kirooto amakanisa gano ag'abakristaayo bakatuliki n'abasiraamu nga mbalimu wakati mu senta naye nga waliwo coffin ey'omufu sanduuko n'agibikula bw'ati ne muvaamu omusota enswera kati enswera bwe yavaamu n'eryoka epapala bw'eti enoonya weekola ki weegenda naye nga baginoonya oggikuba nenva mu kirooto nalumizibwa nnyo nenga bulijjo nsinza musota kati ekyo n'atandika okuŋŋamba nti tukuza omwoyo gwo era nempawamuka neŋŋamba omwami wange nti Katonda ŋŋambye ntukuze omwoyo gwo nasobola okitegeera nti Katonda ne mugamba naye bagutukuza batya kati nenfuna muli mwoyo w'amagezi nenfukamira ne mugamba ayi Mukama Katonda nze sisobola kutukuza mwoyo gwange naye nkusaba ojjo nnyambe ontukuliza omwoyo kati awo n'atandika okundaga olugendo lwaki olw'obulokozi n'addamu n'andaga nga nali nasibibwa mu magombe eyo nga nnindako obulinzi ddakiika yange ey'okukutuka okufa embugo ziri ze nali natwala ettanda nga nkyali muto 3 oluddugavu olumyufu n'olweru nga ze banzinzeemu mu kirooto nga kitegeeza nti emmeeme yange nali nagiwaayo eri amagombe n'aŋŋamba nakuyita mu kkanisa emu ojja ompeereze naye bw'oligenda n'ompeereza wenja okukola ki okuddiza ekisa ekyokuba omulamu n'agenda ogamba abakadde b'ekkanisa bakwegayirire nkusonyiwe ojja ompeereze nga yekka ye chance kati awo amaka gaali gamaze okutabuka kubanga nali maze okukola ki okudda eri Mukama amaka galuwa amaka ga mwami Mugalulanga kasita nakkiriza okuweereza Mukama mu kirooto ero mu buliwo embeera n'etandika okutabuka okukkaanya kwaggwawo n'okuteeseganya ntindako omwaka kyogwo gwe tuyingiddemu omwaka yali 2019 omaze okwawula nti byobadde oweereza Katonda amaze okukweraga amaze okunneraga ate ebyo ebiseera ne mwami Mugalula yatugambye naye yali amaze okufuna ebitangaala kati wakifuna tewakimunnyonnyola nti noobaka obuse namugamba naye ekyamazima nga tetulina gwe tusobola kubuulira bintu byaffe tetumanyi wakulaga tetumanyi kyakukola tetubitegeera ate nga waliwo n'ebintu ebyali bisigaddewo ewaka ebyali ebya mwami Mugalula bye baali bamuwangira kati nga nabyo tetumanyi wakola ki wakubisa
ye tebiyete yabikwatako era nze nabifulumya tebabikusaba mu nsozi nali nina kutwala byange kaakati munaye mu mbeera eyo nentegeera Katonda amaka gatabuka gatyawo sitaani yeyagatabula yali Katonda kukkiriza nti no mutendero oguvuddeko nategeera nti gyali myoyo kubanga gyaŋŋamba nga tugenda kutta oyo neeganye jangoddemu ompeereze bwe giŋŋamba nti kati amafuta gakendedde jangu okomewo ku lusozi okiike naye nga Mukama yampa ekirooto nti woolikwata ekkubo n'odda ku lusozi ogenda ofumba ebijjulo ogabule togenda kuddamu kulaba kkubo nga ndaba abantu bajja ne bafumba ne bagabula ne bafuluma naye nga nze kkubo ndinoonya sikyaliraba nekikka enfunda ekirooto ekyo nga kimpooni nga nali singa tekyali kirooto ekyo nali nja kutendewalirwa nzireyo kubanga essanyu lyatandika okubula mu maka n'okukkaanya n'okussa ekimu ne bibula nga tuba tuyomba tetukyakwatagana tetukyateeseganya nga buli omu alina ekiruyi ku munne ekyamuleeta kiweddewo kiwedde ojjukira emisambwa gye gyandeeta nzije enfumbe ate ngitadde ate sirina we neekutte ndi mu bbanga Katonda musinza munoonya simutegeera sirina kanisa mwe ŋŋenda ndi awo mwami Mugalula manyi Musumba lutalo luva kwani olwo lwawulira olwo omukyala lwagambye tayimu yakutegeera Katonda naye tusooke tukubire Katonda engalo ez'amaanyi sooke tukubire Katonda engalo ez'amaanyi n'akalulu ak'amaanyi okuwulira eddoboozi kakati Musumba wakati awo kyekituufu awaka waatabuka nga omukazi mulinako ekiruyi mulaba bubi watandika omulabako ekyo ntambula njogera nzekka nga sootambula mayiro nga 20 nga weneebuuza ebibuuzo embiddamu nga nnyomba naye naye nga ye taliwo olwedde namulese mabega mayiro nga 2 naye okuba bwe nasimbudde ŋŋenda nnyomba fakiti awo mu biseera bya covid awo nzikana twetomera n'omusajja nali nvugira ku sayidi ye nga ndi ku piki ne mutomera naye nga kyenzijukire kyavaako nali njogera nali mu kuyomba ng'ate envuga nentomera omusajja ne mutwala mu ddwaliro ne mwetondera ne mugamba nsonyiwa olwo nga mulina abaana bameka abaana twalina omu kakati awo emyoyo gitandika osiikuula entalo waliwo n'ekisawo ekyatuuka mu nju nenvaamu wangi nentandika okusula emmanju ku boys kwota bwange omwaka mulamba ne muviira kati amaka we gatabuka ennyo awo wonna nga temwito obuzibu temumanyi gye buva bwekyakukwata bukwasi n'owulira nga kintu kyankwata ku saidi yange kyankwata nempulya nga omukazi nga ntuuse ku mutima gwange ng'akutamye nga sikyalina kalungi konna ke mulabako nempulya nga n'amaka gantamye nga naye nga nsabirira ekintu kimu senga Mukama nnyamba n'adduka n'agenda nefuna obulamu obukola ki ng'obuddako nga kyekintu kyensabirira mu bulamu ate nga naye ku saidi ye yali yankoowa kubanga ndaba nti erusi yaleetanga omukwano gwe gwe yaleetanga n'abeera naye awo awaka nebabanga oba yamubeesabeesa nga nowe omugamba tekyawulira kwegamba emyoyo gyatuteekamu olutalo wakati nga tekyali awuliriza munne kati ate nga wakati awo ng'ate nze ntugibwa kubanga awo emisambwa gyagolokoka ne gitandikanga kuntuga buliwo nga gyagala kunzita mpuli eno ku mutima waliwo ekyagala okutula omutima waliwo ekiziba empewo eno mu nnyindo kweganga mpulya nga nsika empewo sikyakola ki tekyajja naye mugamba nti ndi mu kufa bintu binzita ate nga yagamba olimba olabika olina abakyala bo olimba kati awo netegeera omuntu ono n'obulumi bwempitamu tetukyasobola kukwatagana ate nga yantwala mu bintu bino kweganga nga simusalira musango ku lw'ensonga Katonda yali amaze okunneeyoleka nga manyi ninammwe amaanyi amalala olwo nali ntegedde nti ninawo kibayita Katonda naye nga simanyi kusaba nga byensaba nga tebisobola kulwanisa omanyi ekigambo kya Katonda kikuba omulabe naye n'ensaba eno nkulu nnyo kusinza kwe nalaba nti ensaba kubanga bwe mmala okujja wano naye kati awo mbuuseewo katusooke tutambule nga bwe tuli
emizimu ne giba nga gintuga naye nga byensaba ngamba faya nga wa nga gijja ne gyongera okuntuga kakati ebbanga ye kyakolebwa ng'abafumbo ebbanga ebyobufumbo nga bizibu nga ebyo byatabuka dda byali byatabuka kubanga ekiseera ekyo nga woogezaako ne mukigendamu ekintu ekyo ng'owulira nga muno mu kiwato muno owulira nga abakusimbye amafumu omwami nawulira nga obulumi obw'amaanyi ennyo muno wakati wano kwegana endowooza oba twafunyemu infection naye nga tekyali ekyo kyenazuula oluvannyuma tira gyalinga nga misambwa nga tekyakkiriza tutambulire waki wamu nga buli kadde embeera mba nakatula ku buli nga gintuga mba nakeetuula ku buli nga ekintu kintuga ate nga mpulira empewo ennyogoga entambulirako naye ng'empewo eringa ng'omupiira nga wola guno omupiira ogusambibwa naye ng'ebanga balaafu yennyini ng'omuwulira ng'akubeerawo kumpi kati ekiseera kyatuuka ne ŋŋamba kanziruke mu nnyumba kange netandika ossula emmanju kati bwe ŋŋenda emmanju ng'owulira ng'omuntu akuyita nga mpita erinnya lyange ng'ate empulira ono yennyini nga mpita ate nga siiye emisambwa gye gimpita kati ate nga bwe nnyingira emmanju ate nakyo kisukka nga bantu g'okukamala obukamazi n'endusu ne ziyiika katonda wange bikutuga byagala kunzita maama kati olunaku lumu oba bikulanga butakola mukolo kati kwegamba no tumaze otegeera amazima kati olwokuba gye gyali gyamuleeta kati girwana eyo kapa eveewo tusigale nga buli muntu ali bibye tusobole okuddamu okutomera kakati mba ndi emmanju eyo nga nfuna ekirooto nga gigamba eddoboozi nga ligamba omukazi muleke ogaggawale nga bandagamba motoka ag'ebbeeyi agamba motoka agaliko nga bandaga ndaba ebinyonyi mu bbanga ezo ziringa nga empungu kati ng'eddoboozi ligamba mwesonyiwe ogaggawale obe mu mirembe olye ssente kati munnange mu ddakiika ntono sente nezitandika okujja mu ddakiika ntono nengula emmotoka netandika okukyusa amamotoka mu bbanga ttono nnyo obulamu ne bukyuka naye agenda okundaba alaba nvuga mu motoka naye ng'okukwatagana awaka kutono kati munnange aleeta buleesi mmere n'akuwa emmere n'emmere awaka nali sikyalya emmere sirya be beefumbira emmere yaabwe nze mbateerawo obuyambi ne bafumba ne balya kati obulamu ne bubanga butambula omukyala kyankoza asooka mbuulire mu manesika misambo omusajja wundi akulekawo mwaka mulamba nga omusajja asula mu boys quarter mbadde mutambula naye okiyita kyangu obulumi bwali bungi wawulira otya maama w'abaana yazinanga akatimbo akatibba obulumi bwali bungi naye olw'okuba nti nze nali nanyumizaako mukwano gwange ne mugamba bwe kiba nti okuddayo okuweereza emisambwa kyekigenda okukomyawo omusajja sigenda kukikola kubanga n'oli bwe yagenda nasigala njagala okumuzza era teyakola ki teyakomawo kati oba ono agende kannoonye Katonda kati nembeeraawo nga ngamba bwe naanoonya Katonda ajja kumpa omusajja owange kubanga ono omusajja wa mizimu wa misambwa si wa Katonda najjira mu buwaze kati kirabika Mukama agambye tukome ki wano n'ebirowoozo byesumba naye era ng'obulumi bukola ki nga bunnuma kubanga yatuuka ekiseera n'anyirira nnyo n'alabika bulungi kugamba nga asikiriza naye nga yampita mu ngalo nga mulaba buki mulaba bulabi yeefaako yekka nga ne bw'omwekubako akusindika eri mu nyumba ayingira buyingiza ajjamu byayagala n'akola ki n'agenda bw'abaawo aba ayomba alaba nsobi zokka kati nempulira nga nentandika okukogga nenneekyawa nentuuka n'okulowooza okwagala ofuna omusajja omulala mwaka mulamba ababalaba nga bafumba olwo nga bo batulaba naye nga tebakitegeera kati bwe nafunanga ebirowoozo by'okwagala ofuna omusajja ng'ate nfuna ebirooto ng'ate ndwadde obulwadde
kati ngate ne mwoyo angamba bw'ononkikola mwoyo wange agenda kuvaako, mwoyo wa Katonda ajja kunvaako. Tonnabitegeera birungi mu Katonda nga naye atandise okwogera. Era nga bw'aŋŋamba yimirira buyimirizi olabe ekitiibwa kyange. Kyakutwalira ki okwawula eddoboozi eryo ate n'olissaamu nnyo ekitiibwa nnyo atannaba kweraga nnyo naye n'omussaamu nnyo ekitiibwa? Ekyamazima kiri kyali kisa kya Katonda kubanga eddoboozi lyabanga simanyi bwe nyinza kulyogera. Katonda enjogera y'endala nnyo, olina bw'okiwulira nti ddala ono ye muyinza wa byonna. Neŋŋamba kaŋŋondere Katonda kubanga yali yaŋŋamba nti oluggi lwonduggudde ne pata nzigudde teri kigenda kukulemesa kujja kumpeereza. Katonda ng'ankolamu omulimu oguvaayo eri mu nsozi nga nnambikira naye nga kugamba nze nga sinnakitegeera. Bw'aŋŋamba nti nkuwadde chansi nnyingi okuma ekkando naye ekkando ofuuwa nfuuwe, kugamba ng'ayogera naye nga nze sinnaba kunywera olwo nkyebuzaabuza. Obulumi bwali bungi nnyo Musumba, naye olw'okuba nti ekisa kya Katonda kyaliwo twasobola okuyitawo ne tuwangula. Wabuyitamu olaba ekyebbeeyi kikuvaako? Kyali kimaze okumpita mu ngalo kubanga obeera ewaka ate ng'omwami takyasobola kubanga abeera naawe ng'omukyala nga ne bw'ofumba emmere tasobola kugirya. Akomawo saawa zaayagadde takubulidde wa gy'alaze, kugamba ng'ekintu ekyo kiri engeri gye kisoomoozaamu obulamu. Kisoomoleza ddala. Kwegamba ewaka nga bakyakulaba nga akyakuwa ku ssente n'ozitwalayo ewaka? Apaana. Natuuka n'ogamba kanfumbire ku nku omwami wange ono ayagala nnyo emmere y'enku oba munange nemusanyusa n'addamu n'alya emmere. Naye ng'obusungu bayabujjawo obwo? Kyali kiruyi kya myoyo girina endagaano nazo zaali nnyingi. Jjukira yali yampasa mu misambwa mu mizimu kati ng'amazima endagaano zikyatukutte tetumanyi bwe tulina zeekutulako nga tetulina tulera nga tuli awo tuli mu bbanga. Mpaka okutuusa ebiro bwe byatuuka Mukama Katonda n'atuwa ekisa n'empuliriza MCF radio. Nga bwe bakuwulira kati? Ye Musumba nga mpuliriza yali 2-2. Kubira Yesu engalo abawaayo ssente za radio. 2-2 awo era ne ŋŋamba Mukama bwe kiba nga radio eno gye mpuliriza nga gye ŋŋenda okusumululirwa nkusaba ongabirire nsobole otuuka mu kifo ekyo. Era amazima Katonda yakola ebyekisa. Kwolwo omwami wange yalekawo $5,000 ne ŋŋamba abaana tugende emutunde oba tulya mukene tujja mmulya. Ani yagikulagira? Wali otambuza butambuza? Nayinaako we nali ngenzo siba enviiri ne mpuliriza enjiri eyo. Kati we mpuliriza enjiri eyo ne mugamba ani oyo ayogera? Nangamba oyo Musumba Tom. Ninga bigambo byenga birungi nga mpulira ddala ng'ayogera ku bulamu bwange. Ne mubuuza omukutu n'aguŋŋamba. Kati nasigala mpuliriza ku ssimu yange nga olukya ku makya nkeera mpuliriza ku ssimu nga kwe neebakira nga nsaba Musumba Edith bw'aba asaba nga nange byayogera byenkola ki byenziramu. Kati eky'omukisa omulungi ne wajja wabeerawo ekisiibo kyali kya nnaku 3 ne nsaba ekisa ne nkisiiba. Bwe nakisiiba ne ndyoka ndoota Mukama nga ngamba yingira ennaku 30 tukube emizimu. Naye nziramu era nempamuka nenziramu nenteka omutwe n'ekiddamu ne kinnambikirwa nti yingira ennaku 30 tukube emizimu. Kati ne mugamba nsaba ompe ekisa ekisiiba ennaku ezo nali sizisiibangako. Munange bwe nasiiba ennaku 30 omwami wange ono yali amaze omwaka nga takyasula waka nga takyabeera nange. Ekyamazima Mukama yamukomyawo. Neŋŋamba nno bino nno bikola olaba omwami akoze eki akomyo naye era nga tanaba kugendera ddala. Waliwo we nalootera ekirooto nga ndoota omwami mu kaseera ako we nalowooleza ofuna omwami omulala. Nalaba bampita ng'omukyalo omwankoola ngamba jangu waliwo omwami akuyita.
kyenva ngenda nsinkana omwami okukalina gye namusinkana nga abakyala bagenda bamuyirawo obumuli bananga omusajja oli yali mulungi nnyo yes kati neŋŋamba alabika agenda kunkwana naye omwami oli naŋŋamba naliwo wewayogerera ebigambo nti oba omwami agende gwe toddayo kusamira naŋŋamba ebigambo ebyo byansanyusa naŋŋamba nzize kugamba ekituufu omwami agenda naye sente zino ebbaasa eno ekuyambeko okuyita mu kaseera mw'ogenda okuyita kati sente ezo yali ampadde ebbaasa nnene nga mulimu $. naŋŋamba naye tolina transport agenda kujja wano kyava mpaayo 4,000 naŋŋamba naye genda kati omwami oye n'ayambuka waggulu mu bbanga nze nenzivaayo ku kalina gye nnali nenzikirira musumba nnaku wiiki teyawera omusajja nga atangobye mu nnyumba omwami bwe yangoba mu nnyumba nenzira ku ruumu eddako awo nembeerawo n'amala emyezi 3 ng'ate n'ennyumba naye agiggadde ennene kati nga mu bufunze waka ndiwo nga mukuumi omwami naggalawo ennyumba ate nga ekisenge ennyumba nagiggalawo bamuyita mwami mugalula olwo emizimu gyamuleese kirwana akola atya nga fulumekane buli muntu akwate ekkubo lye mwami mugalula omwaka mulamba omusajja tatuulira awo wabeerawo otya ali ofunyeyo omukazi oba kiri ekyobutayagala bakazi era kyakomawo embeera eyo nagiyitamu wakati awo naye ng'era okusomozebwa w'okumanyi musumba kubeerawo kubeerawo kubanga ekiseera kyatuuka nga mpulira obulamu bunnemeredde ewaka nga njagala kufuna bulamu bukolaki buddako naye wakati olw'okuba nti Katonda yaliwo bwe nagezangako okuba nga ayagala okufuna omukyala nga ndaba mu nsi y'omwoyo ndaba taata wange nga situla nkasuka eri nali nkipulaninga nali njagala funa mukyala naye Katonda teyakiganya nga nnwanyisa nga ŋŋaana nga wengezaako obawo ngaafuna omukyala nga ŋŋaana kati ate ebbanga welimala oyitawo nga ŋŋamba nti oyo ye mukazi wo nga weewaawo nti twali mu lutalo n'okusoomozebwa okw'amaanyi Katonda naŋŋamba oyo ye mukyalawo era nkiraba mu mutima gwo tomwagala naye njagala ogenda omwanjule ogende wassengaawe ekitegeeza emizimu gino kasajja abajjako connection okwagala kuli ne kukuvaamu mwami mugalula kwagala kuli ne kwavaawo okwagala kwavaawo nga tekukyaliwo kati wano Katonda ŋŋamba nti nkimanyi omukyala tomwagala awo wonna temunajja mutundwe twali tetunakujja mutumbe bulungi twali tuzze nali nzija omukyala yali azze naye nga gwerokirwako obubaka gwe tonajja mukyala nze Katonda ng'ayogera naŋŋamba omukyala oyo nkimanyi tomwagala naye ky'olina okukola kola okwagala kwange naye olw'okuba nali sinaba kutegeera nnyo bya Katonda saakifaako nnyo naye omukyala ne mugamba nafunye ekirooto nga baŋŋamba nkuwase naye kola okwagala kwa Katonda kwagala kwa Katonda olwo Katonda yali alina naye okukomawo yakomawo n'akulaga nti emizimu gino si gye gikulinako obuyinza naye alina okuwa n'agamba kola okwagala nkiraba mu mutima naye nkugamba kola okwagala kwange neŋŋamba okwagala kwa Katonda kwe kutya kati awo n'ebintu ne bikyankalanira ddala n'emirimu ne gyonooneka bizinesi ne ziggwa nga ne sente zitandise okukola ki okendeera kaakati ekiseera kyatuuka omukyala ne mugamba omanyi nti Mukama ayogedde nti nkole okwagala kwe nga naye sayidi ye Mukama ayogerako ng'amugamba nti oyo ye bbaawo nga ne sayidi eno Katonda ngamba oyo ye mukyalawo naye nga wakati mu kiseera ekyo ekiruyi weekiri ng'emizimu gyatuteekako okwegamba ekiruyi omukyala anyiiza ate nga nange era mukola ki nga bye mugamba tabiwuliriza ate ng'omusajja ffe kasi omukazi agaana owulira by'oyogera ebiseera ebisinga omanya otojja kusobola eneggulu nga lyogera naye nga mu buliwo ng'omukyala tawulira kyenkola ki okuwulira oba otegeeza ki omukazi okuwulira kati mu maka ekintu ekikyasinza onyweza abakyala mu maka n'okukuuma amaka n'abakazi ne bakaddiira mu maka
ne bakaddiwa n'abaana n'abazzukulu ne babalabira mu makaago gaba matu ga mukazi. Kyekintu ekyebbeeyi kitusinga okwegomba ku mukazi. Omukazi ng'alina okutu, omukazi oyo aba muganzi nnyo mu maaso g'omusajja. Omukazi awuliriza ng'ate ateesa, ng'ate atwala kimuteesezza, aba muganzi. Kati sitaani kyakozesa akwata okutu kw'omukazi n'akuziba, ng'omukazi takyasobola kuwulira bigambo bya musajja. Kati awo omusajja ng'etteeka alina kukwata makubo ge, n'omukazi alina kukwata makubo ge. Tugerezeemu nga ki kye wamugamba ng'olaba takyawulira? Kati emirundi gyali mingi ng'oyinza omugamba nti olaba awaka wano we tuli tetwetaaga nnyo layika abantu bangi, kuba oba bantu kujjanga wano abatalina makulu. Kati ng'abavubuka bambadde enjegere, balina pini ku matu, ki kye bakima awaka? Kubanga ekituufu wansanga awaka wano nga sirina mujjuzo gw'abantu. Kino kibuga, abantu abamu baba batupima bupimi, baba tebalina nnyo kyamaanyi kye batwagala, kuba baagala kutubba natuleetera biki. Kati nga omukazi awanyiiga ate bunyiizi nti oyagala kunnemesa bantu, olabika toyagala bantu. Ffe waffe twabeeranga n'abantu. Ate era nga bw'oli ogenda omukwana wasangayo abapini mu matu. Ate nga ewaabwe era baaliyo. Kati nendaba ekyoto ekyali ewaabwe akireese na wano, akireese mu maka gange. Mpulira. Kati neetegera nno omukazi siwa waiwaawo nti Katonda ayogera, naye ono omukazi siwa amagenda gange. Nina ofuna ayinza obba yayagala abasajja. Kati nga nze alabanga byenjogera ebitalina makulu ki gyali. Nenga nina ofunayo omuwala omuto anaawulira ebigambo byange, naye nga musumba kyonna kyentegeeza kyenayiga mu ekyo. Omukyala waaba n'okutu aganja nnyo mu maaso g'omusajja. Tuli emizimu gye gyamutwalanga tiwamulinaako control. Saamulinaako control. Osanga kati n'emizimu gye gimuleetera okuleeta abalaasi. Naye Mukama n'atubeerera wa kisa. Awo byo wali tokyabirabira ddala awo mwami Mugalula. Ebiba byonna musumba. Emizimu gikuliko oba tegikuliiko nze nalako. Twatabuka emizimu gyali gyangamba nti omukyala tomukwatangako. Naye olunaku lumu yakwata essimu yange n'agikuba n'agyasa smartphone naye nakagigula. Nange muli neŋŋamba tondabanga. Olwo gitandise tuteekamu entalo tuvudde twali tetulwanangako wadde okwekubako oluyi ebbanga lyonna nga gyannambikira nti omukazi tomukubangako. Ntandikwa nkijjukira gyangamba tomukubangako. Kati omukazi akwata essimu nakagigula emitwalo oba gyali nkaaga, agikuba ku ttaka egomba ekola akabuto weekati. Emizimu era nga gimwambadde nange nemubalula oluyi. Ate bw'omukuba muna egibuukako. Gyabuukako. Kati we gyabuukako. Kati awo n'entalo ate tutandise tugenze mu kintu ate kyaloolo. Naye tetwalwana nnyo kwolwo ne tubireka, obulamu ne butandika okweyongera okgenda mu maaso, naye ng'anyiize n'ambeerako n'ekiruyi n'obusungu. Naye ebbanga lyatuuka nga Mukama olw'okuba yali atandise oyingirawo nga tugamba musabe mwenenye, musabe mwenenye. Kati ate yali yajja n'emutundu naye nga tasumululwanga, naye ng'ate emutundwe gyali. Kati nange olunaku lumu ne mugoberera ne nzija emutundwe. Kati we nzija emutundwe mu bapya wenfuna ekisa eky'okuyiga okusaba. Kati wentegeera we bannyonnyola obusungu ebiki ekiruyi byonna bwe bajja babituyisyamu eno mu bapya, nentegeera awankuba. Nentandika okunywezaawo. Kati awo nentandika oyiga okusaba, ngenda olaba emisambo egyali ginsongangamu engalo. Kati nga wenjigamba faya mu nsi y'omwoyo nga gigwa. Faya nga ndaba gigwa eri nga gigwa kyabugazi, naye nga luli gyayimiriranga ne gintuga ne ginsongamu. Naye kati wanange ntandise okugirumbagana. Ntandika ogigamba faya nga ndaba gigwa ku ttaka. Era none mbimugamba nti emisambo ntandise ogigamba faya ne gigwa ku ttaka, kubanga jajjanga mu buliwo ne gijjanga mu ngeri y'okuba nga abikkulirwa. Kati awo tutandika olutalo olulwana ne ngamba ntegedde amaanyi gali mu Katonda, ntegedde okozesa ekigambo kya Katonda owangula. Kati awo twabayo n'ebyawandiika bye twafunayo nga tugamba kyawandiikibwa, nali simanyi nnyo mwe kiva naye nga kyawandiikibwa nti waliba kyakulwanyisa ki yakusitula okuleeta. Yatambulanga bina nga ntandise okwereeta kulwa. Musumba kyaliwo tugambe omwami Mugalula ebiro bigenda bituuka.
ka radio ke kasooka mu nnyumba ka radio mwami Mugalula ali mu boys quarter bwe tuddingana mukati mu kusiba ennaku 30 ng'ozimazeeko yes Musumba omwami ampita nkomewo mu nnyumba nga ye yagiddamu dda yaginfubutulamu ye n'agiyingira bwe yagikufubutulamu n'ekisenge n'akiggala bwe nagibeerangamu nga ye ali mu boys quarter bwe nagifuluma ye n'agiyingira kati ebiro ne bituuka wakati mu kunoonya nnyo Katonda kama nandabisiza ekisa omwami n'aŋŋamba nkomewo ki mu nnyumba kama nampa ekisa ekijja ne tubeerawo mu kubeerawo awo nenzija nfuna olubuto luli lwe najja nalwo ku mulundi ogwasooka naŋŋamba nti nga bw'ofunye olubuto luno mbadde njagala ate tuddeyo mu kibuga tukole kati ne tufuna omuntu ajja otuyambako ewaka naŋŋamba noonyayo omuntu akuyambengako ewaka kati mu mbeera eyo nasigala nnoonya Katonda nitandika okujjanga emutundwe nga nvugako nandeeta nanteeka ku geeti ye naavuga n'agenda wonna otuuka emutundwe basomesa endagaano toziraba nga zaali nnyingi levo gye wali otuuseemu awo kuba kati akatego kaali kamaka Mukama ke yakozesa okuleeta naye bw'otuuka wano ki kye weezuulamu nga batandise okusomesa n'ennaku ezo ziwamala ng'osaba nakitegeera nti nze kennyini oba ekizibu kyali ku bulamu bwange kyali kingoba obuwonge buno bwonna endagaano zonna zaalinga ku nze nga nali sinnakutulako n'emu naye mu kusomesebwa okuyita mu kifo kino Mukama Katonda yatandika okunsumulula nga ndaba eri ettanda gye nnatuulanga nga ndaba ndi mu kubuulira abeeyo enjiri mbagamba mu biveemu bino mudde eri Katonda nga ate olwo nfuluma olusozi lw'ettanda olwa Walumbe kati nenzija nga ndaba nga eri ebukesa ku nnyanja nga nayo ndi mu kuvaayo nvuddeyo ndeseeyo abafumba ebijjulo ndifulumye nkola ki nvaayo naawe n'endagaano otandise ozifulumamu ntandise okuzifulumamu mpola weenenya obusamize n'obulogo neenenyanga ne mugamba Mukama onsaasire nkutte lubona nga mbadde ndi musamize taata nafumba ebijjulo nakola bwenti byonna nembanga buli ddakiika bwe kyajjanga nenzijukira gye nagendanga nga nzirayo nga nfukamira ku kitanda nga nkaabirira Mukama nga nkijja ku mutima gwange kugamba Mukama nga mpuliza ekibi kiri nti ddala namusobya nga Mukama onkutte lubona mbadde musamize Mukama kino nakikola Mukama neefumbiza Mukama nayenda byonna Mukama nenzija nga mbyenenya Mukama nga oluusi nga manyi n'okuŋŋamba nti nga nzijukiza ningwa mu maaso ge ne mulaajanira Mukama nampa second chance naye era omubi yasigala alwana Musumba weewaawo twabadde nga tunoonya Mukama naye ng'omubi akola ki ng'alwanira ddala ng'ateekawo embeera y'akazito embeera ey'okusoomoozebwa ng'ate akozesa nnyo wiponi y'omwami naye Katonda nga bw'ali omulamu byonna yamala n'abituwanguza n'atutukuliza obufumbo n'atuwa n'ezzadde ery'omwana ow'obulenzi kyali ku deliverance bufumbo ne wakati butuuke kuba ne leero twebaza Katonda tuke tukubireko Yesu engalo ez'amaanyi tuli ku deliverance waliwo yagaye Musumba ffe nga tusabye oyo yali atuuse mu ndagaano ezo ayinako byeyalabako ng'alaba Mukama amusumulula buli kyewalaba mu deliverance tukyalina essaawa emu gye tugendamu ate ne taata naye nga bw'asumululwa eddakiika ezasatu tugenda zikozesa tulabe Katonda oyo wakyaliwo ebiriyo backfire sitaani bwe yaziteeka wawulira otya byonna ndowooza tujja bikwatako olwaleero mwami Mugalula wangi Musumba bakuleese ye Musumba zijja nsookera mu bapyawo batubuulira ngenda olaba nga buli kigambo kye baali boogera ebisinga ebimu nga nange byali ku bulamu bwange neŋŋamba bino bibadde bisibawo embeera obusungu obutasonyiwa kwegamba byonna nga mbiraba bye baayogerako neŋŋamba kati ntegedde
era kyemmanyi obulungi nabuulira n'enjiri mu kiseera ekyo kubanga nali ntegedde ebyali bibonyaabonya obulamu bwange ate nga ndaba birine ku balala era ekitundu ekyo gye nali nsinga okubeera ennaku zino bampita Musumba naye nga tebategeera tinange nali nakabuulirwa ekigambo naye era bwe banda Musumba kubanga nawulira ekikolimo ky'obwenzi kibi naye ng'ate era nga tetunaba kujja wano Katonda yambikkulira naŋŋamba okwenda ekibonerezo ky'omwezi kyenkanaakana n'eky'omubbi lyali ddoboozi nga tetunaba kujja wano mutunde nga Katonda ayogera ekituufu yalinga ng'ayogera. Ne wabaawo ekirala kye nalaba Katonda nandaga engeri y'okumusabamu ng'ofukamira n'owanika emikono mu bbanga n'omukaabirira najjira mu kitangaala ekyalinga ng'ekyenjuba nga kyaka nnyo ng'enjuba eyo tosobola gitunula mu direct kuganga nga tosobola kutunula mu kitangaala kiri direct naye nga ndaba nzikakkanye nsaba kubanga twali tetunaba kufuna musumba atubeera oba omuntu ababeerako oba omusumba atusumba naye ng'omwoyo omutukuvu agezaako okundaga engeri gye kikolebwamu ofukamira n'osaba n'owanika emikono mu bbanga n'omutendereza. Emyaka gyonna egyo temugendangako mu kkanisa? Twabangayo nze mu byekito naye nga twagendanga mu Christmas ewaffe Christmas oba etuuse netugenda netumala osaba netudda waka netweriira emmere. Ate mukyala we emyaka egyo gyonna yali netagendangako mu kkanisa okuva emyaka gy'obuto bwe? Nasabanga nali mu Kristaayo naye nga bw'omanyi sitaani waba amaze okukuwamba emmeeme eyo byonna bifuumuukamu. Ekyamazima yali yawamba emmeeme yange nga Musumba tokyalina kyosobola kuŋŋamba ku bya kyaki kubanga wenzijukira we nasembayo genda mu kkanisa natuulamu bwe nti nenvaamu omusaayi mu nnyindo saasobola nakugumiikiriza nenfuluma ekkanisa sadda mu kkanisa mpaka emyaka egyo gyonna obeera musawo yokka ngamba musawo naye ate ekyewuunyisa we nalinga nkuma ebyoto nga tuyingira omwaka nasookanga kusaba Katonda ngamuga nti Mukama Katonda nkusaba onsaasire omponye onsumulule gino emisambwa gyensamira gisobole okunta leka nange guno omwaka ebyange bikole ki bikyusibwe kati olutalo nendyoka nzira ku byoto nenkuma nenfuuwa emmindi okwekutula akavuyo kali awo emisambwa gisobole okunta mpozi okukuta kwe kuwa amaanyi okusokoga n'otereera yoga nti bajjajja baamuto oyo yagaggawala yatereera takyalina bimusumbuwa ebyekika kyabwe ekyo kyemuba mwolekeza kyenalinga njagala nange ginte nange mbe bulungi bwe gikuta oba tokyaddayo gisaba oba osaba naye kogamba embeera eno ey'obwavu bwekuvaako n'oba ng'olina akasente weewanirira era balabako nga bajjajja baabata nga baabakolera ne babata waliyo ababa bakola ne babata naye birimu emitendera ne bye basamira birimu enjawulo obugagga bw'obuyinike obwo aye Katonda agamba obugagga bwatuwa tabuteekako obuyinike kitegeeza lyo obugagga obuliko obuyinike obugagga bwojja mu sitaani bugagga bwa buyinike bwo bujja n'ebintu bingi kubanga era wakati mu busamize nagamba Mukama kale nga tugenda tudde eri Mukama naye nakabira Mukama kubanga obugagga ekituufu fe abaana b'abantu tubwagala mu byaddala kubanga olunaku lolukeera bye bintu byetutunuza n'amaaso gaffe era ne tubanga tubyetaaga mu bulamu naye Mukama yambikkulira n'agamba nti obugagga bw'olaba abantu babuyina naye obusinga obwegomba naye obugagga bayiwa musaayi bayiwa obyegomba ebizimbe naye bayiwa muki bayiwa musaayi gw'abaana b'abantu gwe batulireko. Munzikirize tugenda kutandika olugendo lw'obulokozi luno lwe tuliko naye ng'ate Katonda agaba obugagga twagambye sitaani ffe tumunoonya ng'ogenda n'omunoonya ssente Mukama azikuwadde n'ogenda ate bakolereyo ensawo ya Mukasa okuuma obugagga naye ng'ate Katonda bambi asoose kweraga nti alina amaanyi asobola abakyala Mukama n'akuwa omwami ate n'omutwala mbu omwami tabeerera awo nga omutwe tegutaddeeyo mu empewo begamba naye leero Mukama agenda bikomyawo dakiika 3 nkyaziba wadde ndyoke nfuneyo ate amasimu taata atuuse wano atandise okusaba we ntandika okusaba munnange Mukama yatandika okunvira nambikkulira bingi nnyo
kubanga yali already yatandika dde okwogera nambikkulira omwoyo wa Mukama nandaga nti Pastor Tom oyo musajja mulungi era musajja alina obukuumi ne bandaga nga n'enguudo ezituuka ku kanisa ye zijjudde abasirikale ab'enjawulo naye nga tosobola gwe bategeera ne mu takisi ezitambuza abantu nazo zirimu obukuumi bwa Katonda era nga yali mukyala ng'aga nti talina buzibu muntu wa ddembe era ajja kukuyigiriza ekigambo kya Katonda kati awo mmala ofuna ekigambo ekyo nenyongera ddala okujjanga olwokubiri olunaku olw'okwegayirira nga mbaawo naye buli gye nakomanga okwegayirira nga wabaawo ebikutuka nga wabaawo engeri Mukama gy'annyambamu mu kintu ekimu kye mba njitamu oba embeera kati awo tuddamu n'okukwatagana n'omukyala nga tusaba nga neeruusa omubi ajja n'atukubamu netuba nga tutwogeragezaganya naye nga weetuli ffenna tusaba buli muntu afaayo okusaba nga twakitegeera nti oba amaka gaffe ke gaffe naye buli muntu we yali agamba tadda mabega era olunaku lumu mukubeera buli muntu yamalira ng'agamba oba omwami agenda kagenda naye nze siva ku Katonda nga nange nga oba omukyala agenda kagenda naye nze siva ku ki ntegedde amazima ntegedde ekintu ekituufu kati olunaku lumu nfuna ekirooto nga ndi waggulu eyo entanda nga baŋŋamba eddoboozi nga ligamba olokoddwa mu misambwa we nadda engulu nagamba tekisoboka Mukama asazaamu sisobola kulokolwa mu misambwa nga simanyi kulokolawe kyekitegeeza neŋŋamba nedda Mukama Katonda aba akulaga nti osumuluddwa nali nsumuluddwa naye nasazaamu nga sisobola kubanga emisambwa gyali ginsumbuye nga ŋŋamba sidda mu misambwa nedda nali manya tebandokodde buto mu misambwa kati awo ng'okulokola ndabanga aba bambaziddwa emisambwa buto kati neŋŋamba nedda Mukama sikkiza kuddamu nsazaamu sirokolwa nze mu misambwa naye kati nakitegeera oluvannyuma nti Katonda yali anzigyayo mu ndagaano ezaali zankwata mu sayidi eyo Mukama n'ayogera okuba nga atuluŋŋamye n'agamba baana bange mugonde mugende mukyale wassenga nga Katonda ndooza yali agala kuggyawo endagaano eri ey'emisambwa gye nawasizaamu omukyala kati munnange n'agamba mugenda kukozesa emitwalo 7 mugende owassenga omukyala we nakimugamba n'agamba kitya emitwalo 7 ze zigenda okyala owassenga sente ezo oba nazikolamu ki oba nazigulamu na muzindaalo nengulamu omuzindaalo ogubuulira enjiri kati ogwo omukisa ne gusooka ne guvaawo kubanga kitegeeza omukyalo ono bw'abanga Mukama amukuddiza buli wamugula mu misambwa kati lwaki tomugula eri Katonda endagaano eyo n'enywerera ddala ey'obwakatonda kiba kikulu nnyo ekyo ate kati Mukama andaga ng'omukyala eruusa aba yamukyambala ekya bbulaaka omukyala eruusa nga abeera n'obukaawu ng'omukyala naye ng'emutundu agenda naye ng'ayambadde ekyambalo kya bbulaaka kati Mukama n'andaga n'aŋŋamba genda owassenga w'omukyala n'ebikolimo ebibakuba biva ku ki waabo wa mukyala genda okyaleyo nze oba muganye ngenda kuggalawo enju ngenda kubaggalira mufulumye engoye zammwe nze ngenda kuggalawo obudde busigaddeyo butono kati munnange netugonda netugenda owassenga netukyala emyaka gyonna gye wali olina ssente wali tokyalanga nga sisobola ng'omukyala emyoyo gyamwambala nga yawaga nnyo si mugonvu n'omulundi n'ogumu nga tolina nawe wegombe atandika genda kukyala waabwe naye wali okimubuulira nti nandikyadde naye oli mukakanyavu singa batubuulirako nti munnange nandibadde nakyala dda naye neeyisaayo kaakati musumba ekiseera kyatuuka wamma yali yaŋŋamba mbu tanjagala yali yaŋŋamba yantuuzanga naŋŋamba bayibuli egamba nti bwe mulimanya amazima n'amazima galibafuula baddembe nantuuza mu ntebe naŋŋamba njagala kwogera naawe naŋŋamba nze sikwagala kati yali akulimba yali ambuulira ki mazima kati natuula nenfumiitiriza munda mu mutima gwange nenkikkiriza kati omutima gwange negufa gyali nga ne waŋŋamba ki ne bwateesa ki ŋŋamba ono tanjagala kati nga ndiwo ku lwakisa kyaki kya Katonda bwe kityo bwe kyali
naye wali otegedde nti emizimu gye anti omusajja waba teyakwana mbuuza bubuuzo oba theology eyo gyeri ey'okwekwana tetulina betwekwana tebyaliwo tewaliwo kwekwana naye awo yagambye butawulira wakati nati gyali myoyo kyetutegedde we tumaze okudda eri Mukama kubanga zinatuuka ekiro ekyawandiikibwa ekyasinga okunyamba kasa nategeera neŋŋamba tetulwana bambirina ba musayi nekiyigira mutundu wano nategeera ebintu byenwana naye natandika omubuusa amaaso Abefeso netandika okukuba kiri kyendaba ekyalinga emabega we natandikayo omubuusa amaaso era ekintu ekyo kitusumuludde nnyo kubanga nze natandika okutegeera nti ono omukazi sidiiringa na mubiri ndiringa na myoyo egimuliko n'ebyo ebifugira mu bwengula kati naye nga tetunakutuuka awo nga binsobedde natambula nengenda owa taata we nemunyoonya nendabawo nemugamba taata tomanyi naye nze nali mpuliddeko nti obeera wano naye nzize nkunoonya taata azaala omukyala nemugamba mukadde wange mbadde nsaba tufuneko we tutuula nkubulya ebigenda mu maaso netugenda taata nampa obudde ntufunako we tutuula nemugamba ekyamazima nsaba onsonyiwe kubanga twefumbiza nga tutuze mu maaso g'okuyita mu makubo matuufu naye tulina embeera gye tuyitamu omukyala ngenda omufuna yalinako obuzibu naye ebintu ebyo netutambula nendowooza oba omukyala alituuka n'abanga ensonga ziri ziggwa naye buli lukya ebintu atabuka buki osanga twalibadde twajja nadda n'ennyanjula naye amazima tayanjulikika olw'embala esi nnyangu ya muntu kujja kukola ki kumwanjula naye nsaba onsaasire onsonyiwe muzayi teyalina buzibu n'awuliriza bulungi nnyo n'agamba lwaki omwana lwaki ajji naye nja kwogerako naye tubulire naye nga jjukira tuli mu bufumbo omuzeeyi bw'ataalimu kubanga n'omukono gwe kwega nti nga tabumanyi emizimu gye gyatuwa ate negitukisa negitugamba nti mugendayo mu bazadde gyatugamba negituleetera ne bataata baali bavasaidi yeeyo mubende negituwa ne maama omulala wakati mu kutambula mu nsonga ezo waliwo maama gwe baatuwa ne taata gwe baatuwa naye era nga bakika kyekimu ekika kyali kyekimu ngaekya taata we kakati taata nemwetondera n'awuliriza ebyaliwo naye nayogera otusabirako kati wetwongedde okutambulira emutundwe Mukama nayongera okutulaga ekibi bwe kiri kubanga yatuuka n'okuŋŋamba nti ekikunyweza mu bulokole kwe kutambulira mu butukuvu n'obutuukirivu mugende mukyale owassenga netugonda netukyala owassenga Mukama n'atuwa ekisa netuddayo netuwanjula naye mu kwanjula awo omubi yasimba ekkuuli kubanga wonna wonna we twali tusuubira okujja ssente wonna wonna wazibikira nga tetulina okwanjula wiiki eno wiiki ejjayo embaga nga twalaga dda emutundwe baatulanga dda kati awo wakati mu kusoomoozebwa nga twesigudde jjukira tetulina kanisa nga wali okitegedde jjukira mutundwe essomero kati twafuna dde ebirooto bitugamba bagenda bakolera embaga n'okwanjulwa byaki bya bwereere naye omwoyo omutukuvu kyenazuula mu kyonna nti Katonda waliwo ekiseera we tutuuka nga tulina okukyukira ekisenge si kukyukira gwe musumba nga tukyukira kisenge era we twakyukira ekisenge tusaba Mukama n'abaako eggwanika lyatusuulira ate kati mwe mubeera mu bimanyi kuba mubadde muva mu busamize ng'omutende bizimu gye bigamba nga byetutambulirako n'omutendere bwabeera wali mwe mumugamba nti basale embuzi nze bwe ndowooza nti ate mwe kati nsoma tomatero kugamba nti na sayansi baali badde basigana okutegeera Katonda okusinga n'abalala kubanga babisoma ebimu nga naye kati gwe oba omanya nti bubaka bwe bukka butwalira musumba n'abuvuunula agamba mwana wange Mukama akugamba kukola kino na kino era Katonda oyo abajja kukola mu buyinza bwe amaanyi ge weegali kubira Yesu engalo ez'amaanyi nkubira kaakati munnange okwanjula nga ku Lwakusande Mukama akasente n'akatuwa ku Lwakutaano naye nga jjukira eri bategese
batulinda naye ngeno tetumanyi kyetugenda na kutwala kubanga amazima twali tutuuse mu kiseera nga tetumanyi kyakkola. Mukama kyava mpa ekirooto nga waliwo olusozi oluwanvu nga lwesimbye ng'omuti, wansi waalwo nga waliyo ennyanja ennene. Omusumba yali yajjira mu kifaananyi kya musumba. Omusumba n'agamba nti wano wennyini woyina oyita, naye nga we baŋŋamba okuyita siinako kye nneekwatako olusozi lwesimbye nga muti. Nengezaako ttambula ebbali waalwo, n'aŋŋamba togenda ttambulirayo era ogenda kusimattuka ogweyo, wano wennyini woyina oyita. Ekirooto nenkivaamu, nengwa ku maviivi ne ŋŋamba Mukama ansaasira, wano woŋŋamba oyita ngiseewo ntya, nga nina kuyita mu kwanjula n'okukola embaga okuggyawo endagaano eri eyali yakolebwa ey'emizimu n'emisambwa. Nga kyokka kyekisobola otereeza amaka, kyekyali kirina otereeza amaka, era eggulu kye lyakulaga. Era abantu abamu bagenda ne banjula, tebamanyi lwaki banjula. Abamu balowooza byakweraga, ne bakola ebintu ebinene ebisasamaza, ne bayita aba vidiyo bakwate. Naye ekyo ekintu mwenna abampuliza mu kitwale, ekintu ky'okwanjula kintu kikulu nnyo ng'oyagala kubeera mu maka ag'essanyu. N'okukola okwanjula abazadde ne bakuwa omukyala, abasajja mwenna abali abayita eyo emizimu gibatuga girina kye gibakola, kyama kikulu nnyo. Bwe kyonna ky'olina genda mu bakadde bakuwa omukyala. Kati kyali kyama otukola ekyama, tokkirizibwa kuba na mukazi ng'ewaabwe tokyadde toyanjudde. Kozesa akasente konna k'olina mu butono bwako, oba basigadde baseka baseke naye ng'oyanjudde. Ekyo kye kijjawo endagaano gy'emizimu n'obuwonge bwonna oluusi obubeera ku mukyalo oyo oba bumutambulirako, era obuyinza okukuba amaka sinakindi n'obutazaala. Mpulira kaakati awo tuvaayo ne tujja wano mu kyaki ne batuteekako empeta yaffe ne tukola obutukuvu n'obutuukirivu bwa Mukama. Era olunaku olwaleero twalabiddeawo ng'affe bw'oyise tujje ku muwanguzi tawanika, tetwategedde gye byavudde. Naye ng'olw'okuba twakkiriza okugonda ne Katonda n'atusembeza ku ntebe ye, tuweere Mukama obujulizi. Bino byonna ebibala by'okugondera Mukama. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi n'akaluulu ak'amaanyi. Omanyi waliwo obusibe obukubeerako ng'oluusi weetaaga kuwulira, si luusi naye nga weetaaga okuwulira Katonda kyayogera. Ng'oluusi bw'otakola Katonda kyagamba, olutalo teruggwa. Ketuufu. Naku lumu nali nnwana ne Kawuula paka Katonda bwe yatugamba nti bwe baali bagula obufumbo bwe bwammwe baawaayo obukadde 2. Nammwe mukwate obukadde bumeka? 2. Nammwe mubuteeke mu maaso gaani? Nga Mukama. Naye nga twali tukutudde. Kakati ebiseera ebimu ne pasita ayinza n'obutakyogera wano ku katuuti naye eggulu ne likikola ki? Likikugamba nga ggwe gwegamba. Twebaza Katonda, mukubireko engalo ez'amaanyi. Twebaza Mutundu bannange olw'otusomesa okwewulirira Katonda butereevu. Teri kyamagero kiringa ng'ekyo nga weewulirira Katonda butereevu. Kiri kyabugagga bannange, kisinga ebintu byonna. Kubanga eggulu bwe liba lyogera ndikubuulira ekyama ekyali tutte gavumenti emyaka 10 okujja okutuukako kigamba. Kubanga kati awo Katonda agamba muyite wano mukube. Naye ate munnange oluvannyuma lw'okukola ebintu ebyo nga mugenzi ne mwanjula, tugenda ne twanjula. Nange sayidi eyange waaliyo obusibe naye nga buva ate bukojja. Katonda ambikkulira ekyoto ekinene ekyali ekifugira ku sayidi eyaffe ebukojja wange, nga nakyo nga mirembe mingi nnyo, ng'abantu baayo tebawasa mbaga, tebafumbirwa. Naye otumaliriza okukimala Katonda yannyamba n'akimbikkula, nakyo nga kibadde mabega wange. Kwegamba Katonda waliwo ebintu byatakulaga nga togonze. Kugonda kikulu. Naye buli lw'ogonda n'otambulira mu makubo ge, amala n'akuggyirawo ekibadde kikukutte ate n'akubikkulira n'ekibadde kifugira emabega w'ekyo. Kati ekyo nakyo Katonda n'akimbikkulira. Kati tuli mu mirembe, Katonda alina byatandise otulaga mu bulamu bwaffe. Tutambula waka watambula ennyombo zaakeera. Mukama ye ali mu kwegulumiza. Ekigeza abasajja leero nga ogenda kwogerera abaami, bw'obeera ng'omukazi towulira
oyomba bintu ki ebitera okutawaanya omukazi ono oga ne bannange omukazi ono singa akyusa kino na kino obulamu bwange busobola okuwummula. Kati ffe ng'abasajja okusinza ku bulamu bwe nayita kuba nayita emizimu jajjayo okulwanyisa omusajja nga wonoga nti emizimu giyita mu mukazi n'emisambwa n'ebitambo okumenyawo amaka. Kati nze olutalo lwe nakola ki lwe nayitamu naye kwegamba ekintu ekimu ku kyenjize mu lugendo oba kyenjize mu kino kyonna okuva gye byatandikira abasajja tusaanidde okuba abagumiikiriza. Teri mukazi mubi naye ebiseera ekisinga omufuula omubi gy'emyoyo eruuse gye bagimufugirako. Oba wakkirizigana naye mubeere naye omuntu oyo Katonda asobola omumukyusa. Singa mubeera nga muli ku sayidi ya Katonda asobola omumukyusa n'afuuka omuntu omulungi. Ate nammwe bannyinaffe abawuliriza ekintu kye nazuula mu kino nti sitaani ng'ayagala kuggyako omusajja akozesa kamwako na mpisa zo. Akamwa n'empisa. Omukyala ng'owuliriza ng'amatu go gawuliriza omuntu ayinza obba mubi omusajja nga si mulungi nga naye olaba yakutama naye wuliriza ate ogonde. Kati yo wowuliriza omusajja ate n'ogonda ate ye agonda n'ayitawo n'agenda wali g'oyagala abeere. Empisa muno mulimu empisa mukyala mulimu kimwami mugalula mu mpisa zo twogera empisa otegeeza ki kwegamba bwe tuba twogera ku mpisa mulimu abasajja abamu nga ye waakulaba nga olina byokola nga si birungi ng'ekituufu akutuusa n'agamba maama gundi oba mukwano gwange kino ekintu si kiki si kirungi manya nti mu mutima gwe kiva wala kyusa ekintu ekyo kyakukoze eki kyakugamba oba kyogeredde mu busungu oba mu bukkakkamu naye gwe kitwale kubanga omusajja tamala gayogera buli kintu. Ekyo kyaba akugambye kiba kirongoosa kikulongoosa ate ne sayidi naye ekimulongoosa kubanga aba yejjeeko omugugu eri mu mutima ate naawe ng'akubulira ekifa eri mu mutima gwe okusinga adduka obuki obuddusi. Tezo omusajja yenna buli wayogera ekintu aba akuyambye aba akijje ku mutima eri. Omusajja oyo tomunyiigira mwagale bwagazi kubanga abasajja abamu tebabyogera adduka buddusi n'anyonya ayina ekyo. Kubanga kati mu ensi y'abantu bangi naye omusajja wakubuulira nti kino kireke gwe gonda kiyinza oba kikuyisa bubi gonda. Abamu kati okugeza ffe tugamba naye omusajja yeeronda ayinza obba nga yeeronda naye gakkana kati abakyala abamu ennaku zino ayinza okufumba emmere ng'agifumbira mu kaveera naye ng'omusajja akimanya obuveera obulwaza kansa buleeta ebizibu bingi mu maka. Najja n'akugamba nti maama w'abaana toddamu kufumbira mmere mu kaveera. Omukyala wuliriza ekigambo ekyo omwami kyakoze eki kubanga ye tatunuulira na kaveera ako koli mu kufumbisa atunuulira kansa agenda okujja mu maka sente gye zigenda okuva okwejjanjaba zigenda okutawaana ye aba alaba birala. Byemu kugonda musumba yengezaako okunyonyola nti abantu bagonde mu nkola bwetyo. Nti abakyala abeetaaga empeta abasajja si kuba nti no tebasobola banjula. Abasajja balina obuwumbi bw'essente. Abasajja balina obuwumbi bw'essente naye aba akyalinda ki? Omusajja tanyonya musajja munne mu maka. Omusajja tanyonya musajja munne mu maka. Oyinza obba nga oli mukyala nga watondebwako amabeere na buli kimu naye nga kalakita zo oli musajja. Kati omusajja tagenda kukuwasa kubanga weeyisa kisajja. Okweyisa ekisajja abakazi bamanyi okuloota ekirooto nga mukama abalaga bambadde empale z'ekisajja kalakita ebeera eteeyo ekisajja eyo. Ogwo guba mwoyo gw'akawuula nga gwamwambala n'omuwasa gwamuwasa naye ekyalibadde ekikulu omukazi faanana ddala ekintu ekikyala. Nga wolaba enkoko ejja n'emaamirwa amagi n'ezaala obwana bwayo maama alina kalakita ze ne taata alina byalina okukola ki. Ngerezaamu eddakiika 2 njambe ku bakyala abali eyo bagenda okuteekako empeta omwaka guno. Olaba wagiteeka ku mukyala babirye kasita yamala okukkakkana n'afuuka omukyala baweeyo obugambo 5 abakyala bwokka nze nkuleke. Kakati kikufuula omukyala ekimu ku bifuula nti oli mukyala
oba twagiyisa embala naye embala eyo erusi bagikuyigiriza buyigiriza kubanga ebintu ebimu abakyala baba tebabimanyi. Bayinza okukuyigiriza okufumba ng'ekituufu ewaka wakula tokola ki tofumba naye kyoyize nti kufumba kuyigira eddala ekyo kikwate. Omwami bamukola bwe bati obuyonjo mu maka beera muyonjo. Si kujjukiza buli kadde nti ate wano ebisaaniko wabikoze eki kubanga osanga omusajja nga yazimba amaka malungi naye nga ate omunyale gujjudde mu nju. Kati omukyala tambuza amaaso yonje ki awaka nawe weeyonje n'omwami mukole ki muyonje. Kati ekyalibadde ekikulu mu byonna nzi kyendabe ekisinga obukulu omukyala mu maka yabadde nga yeekwata nnyo Katonda kubanga oyo omwoyo omutukuvu amanyi otuwa n'ebirooto nga bitubbira ku byama. Obanga omukyala oli mu maka ng'era oyagala amaka weemanyiiza ekigambo okusaba n'okuyita omwoyo omutukuvu okukuluŋŋamya kubanga ye amala nakka n'akubikkulira nti nno okolawo oti omusajja kimunyiiza okolawo oti omusajja kimusanyusa. N'ekirala okuwa abasajja ekitiibwa tofaayo omusajja oba afaanana atya oba afaanana atya yebbaawo gwe amaka engeri gy'ogalabamu essanyu ly'ogaagalamu gwe olina okitandika. Ekyo nno kyekyaleetera omwami ono okkuba empeta yali yamugula mizimu ewakatatuukangayo naye kati sebo balina akaweta kubira Yesu engalo omwaka mulamba nga temubeera mwenna bannange. Ekitiibwa nakyo tukituludde abakyalo abasajja ekitiibwa kyekifaanana kitya? Ekitiibwa abakyalo okuwa abasajja ekitiibwa omusajja tayagala bingi ku mukazi gwe just wuuliriza amatu gabe nga gawuliriza. Ekitiibwa kwe kuwulira omwami wuuliriza kyotasobodde yogerako naye omugaye naye wano nga kikalubamu kinkalubirizaamu tukoze tutya mukwano kyotasobodde yogerako naye kubanga naye muntu asobola okulaba n'ategeera kino si kisobodde. Ekitiibwa n'okumutya kubanga okumutya si kumutya nga onoolaba omutemu naye waliwo ga nti omusajja ekintu kino takyagala naawe kitwale nti kikulu takikola ki kubanga ye omusajja mu bulamu bwe tabeera we bamufugira. Abakyala ennaku zino abasinga baagala nnyo fuga. Weekanga omukyala nga yasoma eruusi asinze ku mwami oba omukyala alina akasente kasinga ku kw'omwami ate ng'ayagala kufuga omusajja tebamufuga tabeera we bamufugira. Era akabonero Katonda ke yakuwanga ka buli kanaku buli wogenda okukola susu olina okufukamira so ate yo omusajja abeera ayimiridde buki ako kabonero kaba buli kanaku katujjukiza okuba abakkakkamu ti nze ndi mukyala. Weebale nnyo teri azaala n'azaala ng'ayimiridde n'oba ogenze enkola yaffe ey'okweyambako omukyala olina okukkakkana buli kanaku so nga ate omusajja ayimirira buki ako kabonero ka bukkakkamu. Ensi eyagala omukazi nga wa mukkakkamu ate n'ensi eyagala omusajja ng'oyimiridde. Okuyimirira kw'omusajja si kuboggola si kukuba kukola kulabirira abantu bo kwe kuyimirira okwo kabonero kakulu nnyo ako. Musajja ayimiridde olina obba ng'oyimiridde akola olina obba ng'okola ofaayo ku makaago opulaningira amakaago ebiseera eby'omu maaso. Ate naawe omukyala olina obba ng'oddaabiriza omwami ono nga n'eruusi osobola okutuula n'omugamba nti tiwantu tulina kukola bwe tuti tuyitewo kubanga n'omukyala abaako amaanyi era bagamba nti emabega w'omusajja ow'amaanyi wabayo omukyala owaki. Kati omwami tasobola kgenda mu maaso ng'omukyala emabega nga omwami kyakola omukyala apangulula kiki kipangula. Omukyala alina obba nga abumbabumba nga woolaba enkoko weebumbirira obwana. Empeta tujja zifuna lwampaka bajja zifuna empeta oziwulidde bannange gye ziva musajja tamalaga kwanjula asooka kutunuulira. Ono myaka 10 nga tuli waka nga sigendanga waabwe. Myaka 10 nga tuli waka ate ffe tuba demanding ojja kunnyanjula nzaddemu abaana 5 ojja so gonneetegereza no nze n'abaana ne baba 10 nja bakuzaalamu ng'oba ogaanye okugonda n'otegeera Katonda nja ttambula. Oyo butukuvu muwanguzi kubira Yesu engalo oyo abo bayita abaami nagamba bw'olaba ng'omwami nga azze ku muwanguzi olwo aba ayogeredde abaami enkuyanja n'enkuyanja batasobola kutuula mu katebe wano. Era waliwo agambye kyekyo kyennyini musajja kyayogedde kye kituufu. Akalulu kakubire Yesu manye ennaku zino empeta nayo nkulu
naye nammwe mutugambe ofumba n'omusajja emyaka 2 akunkumuddemu abaana teri agenda kuwasa mulala lindako mwami Mugalula. Naye ndo musumba olaba n'ebintu bino omuntu asobola okuba ng'alina empisa ng'era mukkakkamu naye nga waliyo obusibe mu famire ye ne butamuganya kutuuka ku mpeta eyo nga tannakutula kintu ekyo. Anti mwami Mugalula agambye alina okuba ne Katonda. Katonda kitegeeza bw'oba naye omukyala byonna biyinzika, byonna bisoboka. Olina ekibuuzo kimu nga tugenda ku masimu bakubuuza okwagala kwa wayogeddeko nti mwami Mugalula yakutuuzanga enfunda n'enfunda sikwagala siri kwagala yakutunza enfunda mmeka nfunda 4 dakiika 2 mwegenda okwogera abantu bawamasimu bakulu. Yagiranga ekiseera n'antuuza nangamba nze toli kika kya mukazi kyenkola ki kyenjagala nga kiŋŋamba kati mu kusooka nali ndowooza oba nejjako buki bwejja nga era akivuga nagamba ze mpulira tetulina lugendo nze naawe naye nga tasobola kuwa nnyo nsonga eri mabega waaki zino zatuwadde kati nga tasobola zikulambikira naye kati nze ebiro byatuuka nenzirayo ku mazima ga Katonda nenva ku kituufu kye nali ndaba neŋŋamba Mukama bwe yali andokola yansanga mu nsozi nampa ekigambo kye munoonye munywerereko era nangamba omusajja ajja kukola ki alijja ewaffe. Kati ekintu ekyo kyaŋŋumyanga omutima gwange neŋŋamba Mukama bw'aba yasobola okunzija mu bintu bino nessifa nessigwa ddalo ono omwami yasobola okumulema okukyuka naye asobola omumukyusa. Kati nze netandika kukaabiriranga Katonda anteekeko feva anteekeko okuganja nyambula ebyambalo byonna omubibi yali annyambazza era nga Mukama atuukanga ngamba nti nga Omwoyo Omutukuvu amanyi okuŋŋamba gamba omwami agende ewammwe mutukuze obufumbo. Kati nno si wa commandinga kati nze yakuvuddeko egikomandinga n'akola kati nze nga ŋŋamba Mwoyo Omutukuvu gw'oba oyogera naye nze sisobola kati ni Mwoyo Omutukuvu nambeerera ow'ekisa n'ayogera naye wakyusaamu ku mpisa zino zayogedde natuuka ekiseera ne kugamba ne mujjako ebirowoozo byange nemba nga noonya Katonda nga nkugamba nensalawo neŋŋamba kati kanjagala omwami ono nga bw'ali wadde ye takola ki tanjagala kugamba nenkigira ddala mu ndowooza yange nekivaamu naye nalwanagana nakyo nalwanagana nakyo nnyo neŋŋamba naye kati ate Mukama agamba twagale abatayagalikika wadde tanjagala alinjagala kati ndowooza mu biro ebyo mukubanga najjawo obusungu buli ku mutima gwange ndoza naye natera obutamuwulira nga okola bibyo naye akola nakola byange kubanga ekintu ekyo mu butuufu oli nakugamba nti sikwagala ono agambye nze wokiŋŋambira wempakingira neneeyongerayo naye nabibuusa amaaso natuka ekiseera neŋŋamba Mukama alina ekigambo kye kyeyampa olina okuba omugumiikiriza Katonda ayagala obugumiikiriza kati nentunuulira ekigambo amazima ago ge yampa nenyooma ekituufu kye nali ndaba mu mwami neŋŋamba ate n'ekirala ekyaŋŋumya Mukama yali yansuubiza nti alimpa ezzadde ery'obulenzi ng'ebiro bituuse kituufu nampa omwana ow'obulenzi neŋŋamba Mukama bw'aba ampadde omwana ono n'embaga agenda kukola ki ajja kugimpa kati neŋŋuma nemugirako ddala endowooza eri n'obusungu n'obukyayi n'okyuka nemwagala nga bwe musigira bwe nsaba Mukama amukyusa amukwateko paka lwekyakutuka abakyala dakiika nsigaza ntono abakyala ddamu wetunuulira omwami atugambye bw'olabanga omwami nga alina kyakugambye ate ako kankutteko nnyo tumanyi okugamba yeeronda ye butalina kirungi kyalaba omanye abaami balina obuzibu oluusi ayinza obutakwebaza okimanyi ekyo babiri n'okwera ebirungi n'atakwebaza naye ensobi ye nga awo wayogerera kati omukazi ono n'agamba gw'olaba bulabi nsobi zokka era we yagambanga ate ebiseera ebisinga babaako n'emikwano awo n'amugamba ab'ensi ajja n'amugamba munange bba walabika wa mumwa
wafuna omwami wa mumwa. Kati omukyala alina buli lwawulira ekigambo nti omwami wa mumwa yakitwalanga nti kyakusaaga. So si mumwa. Ebyo bye bigambo ebikulaakulanya amaka bye byakyusa. Byebikyusa omwami nga amaka ge buba bukulembeze bwe. Gwoyinza obba oli lubuto naye nga alaba ebinaavaamu ssente zinajjanjaba olubuto ze. Enkoko ezo zaayagala olunde ng'ate gwe omugamba nti sisobola kulunda ki? Sisobola kulunda nkoko. Bwe bukulembeze omusajja akulemberera waka. Buba bukulembeze bwe. Mpulira. Naye ebiseera ebisinga omukyala walaba kimuzitoyeko ng'afunayo mukwano gwe nga bimunyumizaako ba ab'eŋŋanda ze. Oli ng'amugamba nti edda munnange omusajja wafuna wa mumwangu olabye. Naye ng'ebigambo byonna nga tasenga aba biwadde akadde n'abiwuliriza temuliimu kuvuma. Amugamba bibayamba tukoze tutya enkoko ezo tozirabirire. Omukyala ng'agamba nedda nze sijja kusobola ate kizibu n'abaana bantawaanya. Kwegamba omukyala abaana excuses nyingi. Naye nga senga abawulidde ekigambo ekyo kibatwala mu mirembe egiddako nga bali bulungi. Ekyo nakyo kisiba amaka. Kati n'ekirala kyensobola okuba nga kyensembyezaayo abantu bafe abatuwuliriza mukadde kano akatikiti kamu. Nze tubawadde amasimu gayiro ddawa. Wakiri bababuuzeeko katikiti kamu kabawo. Kale. Kati ekintu kyensinga okubasibirira ng'entanda. Abantu abali eyo muli mu maka mwatandika dde obufumbo mulwane nnyo. Mugende gye bazaala abakyala. Mulwane nnyo mutukuze obufumbo. Kubanga olwo oluggi lunene nnyo, olwo oluggi luyitamu emisambwa mingi, ebitambo bingi n'emizimu okulaba nga birwanyisa amaka ago. Kubanga amaka gamenyesa abaana ne basigala awo naye lwa bugayaavu bw'abazadde. Naye ekyo mba mukitegedde mukikole. Mwanjule mugende ekyo ekintu kijja kugwawo n'okusaba Katonda ajja babeererawo nakufuna ensonga etereere. Kati buli mukazi atalina mpiso ogenda zifuna.